Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Mighty Drive your program jolaba program yo ebirawo everyday Monday to Friday sawa zereme yo kumacha paka sawa sato olwaleero lunaku lwa 2 era enaku z'omwezi ziri 16. Every Tuesday we have Omulangira Nakibinge Kimbugwe nga tunyumyamu ewawe byasobola basobola otereza
kiki ekyagenda obubi kiki kyetusobola okutereeza kiki ekyassuuka wekirina okubeera ate era tuba tuyiga ku nnono n'obuwangwa. Farida Bikobere is my name. Mukose ne Mukose Arnold Anthony. Wetugenda okuba nga ate tutambuza naye programu yaffe eno paka eri gye tunamaliriza ku ssaawa 3 naye gwe munaffe yakyali ewaka kukubiriza yanguwako sande ako genda okole kubanga obudde bwagenze dda ssaawa yawezeddemu gwe bakozesa wali badde oyanguwako kuba nti boosi wotakwekwasa nti ate ewe otuuse leeti. Manyi apology zifukanga apology oba olina boosi wandika apology lwaki otuuse leeti. So kyali badde kyankizo nnyo munnange n'okeera n'otawoza mbu ate enkuba yabadde etonnya bw'anaakubuuza ze nayiseewa nga mwena mwasuze mu Kampala so tekiba kirungi. Gwe naawe weekozesa ng'olina bizinesi yo genda okole essente omukisa gujja ku makya ate bw'ogenda n'ogulawo bizinesi ku ssaawa 6 owoza bandoga bizinesi yange tetambula naye nga gwe kennyini gwe oweeroga na mikwano tuyiga okkeera tusobole okuba nti ate tubeera ne kitufuna mu bulamu. Mukose Arnold Anthony ababuuzeeko dena yanyirize omugenyi waffe naye abalamuseeri. Yes, nga bulido twebaza Kibumba ow'omu weekend olw'obulamu omuuka oba oli awo n'okuba nti kasobola okuyisa okuwuliziganya n'okwogera. So Kibumba ow'omu weekend tukwebaza olunaku lyaka olw'otugaire lwakubiri nga bategeezizza tubona Omulangira Nakibinge Kimbugwe. Ife nze ng'omuntu omulala ate nga ne musoga Omulangira bingi byemwegeireko tiyenga yenka aye n'ebigambo ebimuvaamu. So nze ndowooza n'abantu abandi kamaala eyo mulina kyemwezeemu. Nga kali kumwaniriza kantwala okwebaza kuno eri abo bonna abawulidde omulanga gwe gwanga mujje ne mugezaako okuba nti mujja era mu kaseera kano mbadde njagala nsooke neebaze abantu bano ab'enjawulo tebambi mwebale. Tulina Samali Maniragaba webale nnyo, Sala Kisiriko obubaka bwatuuka, Semanda Kuteesa Siza webale nnyo webale ddala, Dorothy Nakagwa webale nnyo webale ddala, Namatovu Rehema mwebale nnyo obubaka bwamwe bwatuuka era tuli basanyufu. N'abalala mugende mu maaso okuba nti omulanga muwulira omulanga guno oba oli awo tulabe nti tusobola ogonjoola ebyasoba kuba Omulangira yatugamba nti wekyaliwo omukisa okuba nti ebintu ebimu bitereera. N'abalala gye tugenda mu maaso awo nabo tubategeeza okola otya naawe okwegatta ku bana abatukwasirizaako olaba ntutambuza omulimu okugenda mu maaso. Tubategeeza nti nga 26 omwezi ogwokusatu ejja kuba Friday esembayo mu mwezi ogwokusatu. Tulina essanyu bupyate nti omunamateeka ate nga muna Africa ate nga lawyer mukutivu okuva e Kenya amanyiddwa nga Professor Patrick Lumumba mumanyiko nga Piero Lumumba ali mu kibuga Kampala. Ekimuleese ku luno kulonkinga katabo. Akatabo ako kawandikiddwa era naye munamateeka ate nga yaliko omu ku balamuzi abagundiivu mu Uganda wano omukulu era nga yawumula retired Justice Professor Dr. George Wilson Kanyehamba era nga ennaku z'omwezi 26 tuli naye wano okulaba nti alonkinga akatabo kano gye bujja mu maaso nabo tubategeeza okubeera ku lonki eno weetaagisa ki kegenda kubeerawa kyetaaga ki byonna munaaba mubiwulira. Mu kaseera kano kansabe Omulangira atulamuseeko then tugende mu maaso. Omulangira asanyusa okulaba sewo. Eddoboozi lya Mulangira nga muliwulidde obutafaanako ennaku endala leero tugatandikira ku naka vidiyo tutandikirako tugenda okutwanjula okututwala mu program nga bwenaaba etambula oba okuli awo kuba tulabe amazima kiwamba bantu kifuuse kiwamba abantu buli muntu alina version ye
amaloboozi ga njawulo. Omukulembeze w'eggwanga ku nkomerero ya wiiki ewe gye tukubye amabega yakasa kituufu n'agamba nti oba oli awo Ekiwamba abantu weekiri naye ate si kyabatwala mu nsiko, era n'asaba ab'ebitongole ebyokwerinda bafulumye lisiti. Naye webukedde olwaleero nga lisiti eyo tennafuluma, era ku maloboozi ago napemako amaloboozi ga Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, nga naye eddoboozi lyerimu. Naye mu maloboozi gano yagamba nti gavumenti ereke kutwala bannauganda ng'abalabe, omuntu bwakuwakanya oba bwakuvuganya abategeeza nti ayagala kuvuunika gavumenti yo obukulembezeebwe. So ng'agamba nti tuwuliziganye, tuwuliza amaloboozi ag'enjawulo, abantu ab'enjawulo, oba oli awo tusobola okuba nga tufuna omulamwa oba n'okutambuza eggwanga ffenna, ddala abavubuka ab'omulembe omutebi, okulaba nga eggwanga lyaffe ffenna tulikuza kyenkanyi era tutambulira wamu nga kyenkanyi. Mbadde nsaba producer wange Jemaya Mukiibi ampe ka vidiyo ako aka Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'alina eddoboozi lyagatta ku mbeera egenda maaso mu ggwanga. Mukyali bato nnyo, mukkirize okulungamizibwa, akyawa okubuulirirwa abatya wangi, akyawa okumanya. Mukkirize okulungamizibwa, mukkirize okutendekebwa. Okuyiga tekukoma. Nze buli lunaku nfuba okubaako ekintu ekipya kyenjiga, ate naye ku buli muntu. Ku makya ngenda nempuliriza Kawenja business tip, tobaako by'oyiga. Ngenda nensoma muto wange Michael Sebowa mu Bukedde atuyigiriza okwerwanako. Buli kisobola kusubwa mboozi ye. Waliwo omulenzi bamuyita Ethan mu monitor oba eddinyedala yani Musolini. Ebintu ebyawandika ndoza buli lwa mukaaga bunyiriri butono si busubwa. Oluusi ndekawo n'ebyobufuzi n'ensoma obwo. Okuyiga tekukoma, mwetegeka okuyiga. Mujje mmengo tubabuulire ebyokukola. Abakulu bano balina obumanyirivu bungi be mulaba wano n'abataliiwo. Temubeesamba kubanga mugenze eri babawadde ebitiibwa nti honorable. Era nze nja kubayita amannya gammwe, Alani gwe Alani, Richard gwe Richard, mwe ba Richard mwembi abaliraaniganye, mwe ba Richard gwe Teddy gwe Teddy, kobenga oli honorable. Nja kubayita amannya gaabwe, saagala beegulumiza. Mu kiseera nga waliwo obunkenke, Oweekitiibwa Kyewalabye abwogeddeko. Obunkenke obwo buleeteddwawo abantu abaagala okusuula gavumenti. Obunkenke buleeteddwa abantu abaagala okusuula gavumenti. Omuntu ayagala okusuula gavumenti y'oyo akola ebikolwa ebikyayisa gavumenti. Mumpulidde? Omuntu ayagala okusuula gavumenti y'oyo akola ebikolwa ebikyayisa gavumenti. Okuwamba abantu ne baggalirwa mu bifo ebitamanyiddwa, okubonyaabonya abakwatiddwa ne batuuka n'okubatta oba okubajjamu enjala. Omwana Ssegawa baamuggyemu enjala, oba okubookya paasi. Ebikolwa eby'engeri ebyo bikyayisa gavumenti. Kale nze ndowooza nti buli awadde ebiragiro okuwamba abantu, buli eyeenyigidde mu kuwamba n'okutulugunya bannauganda ye mulabe wa gavumenti nnamba emu, era ayagala kugisuula. Mu biseera bya Idi Amin mu abantu nulidde simanyi oba waliwo eyaliwo. Nali mwana muto, naye nali ndaba abakessi be baatambuliranga mu mmotoka ng'eriko ennamba UVS. Mu biseera by'obot era naliwo, awo nali nsuumuseemu. Abakessi be baatambuliranga mu mmotoka zi Volkswagen Golf oba Jetta. Emmotoka ezo zaawambanga abantu emirundi mingi ne bataddeyo okulabika.
tekyanyweza gavumenti ezo kyazikyayisa kyazinafuya kati emmotoka drone zeziwamba abantu ezimu teziriiko nnamba endala ennamba baba bazibisse abatambulira mu mmotoka ezo zi drone balabe ba gavumenti baagala kugisuula kubanga bagikyayisa abantu si buli lwovuganya gavumenti nti ogijjako essenege waliyo omusajja yavuganya gavumenti emyaka oba 3 oba 4 oluvannyuma yamala n'awangula naye emyaka n'emyaka nawo no mu Uganda bangi abavuganya gavumenti abatagijjangako kyokka buli lwokyayisa gavumenti obeera ogireetera kugwa mukitegedde ekyo si buli lwovuganya gavumenti nti ogijjako naye buli lwogikyayisa oba ogireetera kugwa bannaye tewakyali balaba bintu bino abasiika capati abavuga boda boda abookya ebyuma Uterevu eddoboozi lya Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Mayiga si buli lwovuganya gavumenti kyagala gisuula naye oba oli awo ebimu byokola byebusuula gavumenti yagamba nti bano abatambula mu drone nga bawamba abantu oba oli awo balina ekigendererwa ekyokuvuunika gavumenti eno naye nga either bakimanyi oba tebakimanyi. Mulangira eddoboozi oliwulidde lya Katikkiro nga naye yeegasse ku bantu abalala okulaba nti bavumirira kiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga naddala ebikolwa nga bakozesa drone. Olowooza eddoboozi lya Katikkiro limala oba naffe abantu tulina okugenda maaso nga tuvumirira ebikolwa ng'ebyo? Mukulu Mukose, abantu baffe abalaba pulogulaamu yaffe eno mbawa ekitiibwa nti bantu bagunjufu ate si bo bayivu nga waliwo bakola ki bwe beeyita abatudde emmengo. Ebigambo bya Mukulu Mayiga njagala tusale amagezi oddemu oba ku buli kimu kyazaayogera kubanga ekisookera ddala mu byonna akugambye nti yakyawa okumanya. Bw'ayogedde ku bye yeegomba okutegeera buli ku makya oba buli lunaku asoose ku business tip naddako n'oli wabukedde byawandiika naddako n'owa monita nga bw'omulidde akola ki abyogera. Mayiga nabagamba gye buvuddeko tamanyi kikyatuddemu naye obwavaina kiwamba abantu akyogeddeko tamanyi kikyatuddemu kkiriza. Katikkiro wa Buganda nabaga nti yasookera ddala kufuna ekitiibwa yali Kayiira ku mulembe gwa jjajjaffe Kabaka Ssuuna nti Kayiira ku bye yakola n'agenda n'alwana n'anunula n'azza jjajjaffe Kabaka Ssuuna ng'atudde mu nnyumba batanda beezaala emulago n'amugaa nti okuva n'olwaleero gwe kamala byonna. Ye mu bye yeegomba okumanya temuliimu kutegeera woofiisi ki gyatuddemu. Mu bye yeegomba okumanya yeegomba kumanya ssemateeka wa kifo ekyo kyakoze eki kyatuddemu. Katikkiro gwe bw'ogamba nti bye weegomba okumanyira ebitakusuba business tip kyebadde mbaga nti bakozi ba business so si kutunira kigambo bya buwangwa na nnono olwa woofiisi eyo gyakoze eki gyatuddemu ye Katikkiro wammwe. Katikkiro wammwe ekitundu ekyokubiri ng'ovudde ku ekyo kigwamu ebiti bingi byataagala kola ki kumanya olwa kibaana mugamba nti ebyayogera mwe tujja olwo yamaze okuwemukira ekifo kyatuddemu alaze nti takiriimu ng'ekyo ekyamuleesa yakirimu lwa bizinesi nakusema balala. Ate ye muntu mu nsi monno gwenda abantu atudde mu kifo ateegomba kumanya ye nga wagayembu n'okuyiga takola ki takwegomba. Kwa bw'okeera enkya n'owa ebikulya byako n'otakiwala bimale byogera oba tobitegeera. Ekyokubiri neewuunyizza nnyo ku nsonga y'abaana ndowooza baali batudde abaana ba Nuupu abalondebwa abamu ba MP ndowooza balala ba chairman Ruthithiri munziremu baali bakulembeze abalonde mu Buganda be baali bakoze ki
mulimu message gyabaweereza okujjako nti abasiru babadde batuddewo ne bakuba engalo basiru abawuliriza baffe bana kyebagala okutegeera abasiru abadde batuddewo ne bakuba engalo mayege badde message si buli avuganya gavumenti asobola ogijja kakizemu emirundi emeka ebadde message eri abanoopu eri Kyagulanyi Robert Center mu si buli avuganya gavumenti asobola okukola ki okugijjako okiwulire batakiwulidde bo ne bakuba engalo kyabusiru tebategedde kyategeeza mbadde manyi abadde awaleza message eri gavumenti nti bantu babalabanga balabe olwokuba bavuganya tebalina busobozi bajjako nze mbadde nkifunye ng'okyogerera ku gavumenti ki mayega g'oyogerako mukulu Mukose nakwagamba bankikankiddemu ndowooza teweegomba okumanya n'okutegeera byendaba ne byemmanyi nze nakugamba nti ntambula ekiro nenkola ki n'emisana mayega gwomwogerako mutegeera simumanyi kuba siri mukazi we mutegeera okusinga mu kyemukola ki kyemumutegeerako kibi nnyo gwe misana okubeera ng'oli mulala ekiro n'obeera ki nkugambye mu byayogedde eyo message akulaga si buli avuganya gavumenti nti asobola okukola ki akugambye abawamba abantu donors be balabe baki President Museveni njagala oddemu bye yayogera ku mulabe wa Africa n'omulabe wa gavumenti kibidde mu byayogerwa ye President yagamba nti omulabe wa gavumenti omulabe wa Africa yoyo adda ku bannansi ate n'abayisanga ekyonziira mu bufunzi President Museveni yagamba nti omulabe wa Africa omulabe wa gavumenti yoyo akeerenkya n'agamba nti ffe ng'Abaganda teriizo ensonga zino so tiyagamba nti abawamba abantu bagamba jabo crashinga mwenga Abaganda nenda tukwate empola yagamba omulabe wa Africa era omulabe wa gavumenti bye yakeerenkya n'agamba nti ffe ng'Abaganda kitegeeza n'okweyita Omuganda okubeera mulabe waki kyava mu jendeza bakiwulirako yana bagamba nti byemuwoza mu kabaka tawa mukamwa ekyo kyonna tuveeyo byayogerwani President Museveni ye Mayiga agambye omulabe wa gavumenti yakola ki yakola ebintu ebikyayisa gavumenti naye nga Museveni yagamba nti yeeyita Omuganda ye mulabe waki kitegeeza ye kusaidia President Museveni bano abawamba abantu abatulugunya abatta abakola buli kimu nga wezobiraba bosi balabe ba gavumenti wabula yeeyita eggwanga lye lyeenyumirizaamu era lyekkiririzaamu olwo ye mulabe waki Mayiga ekyo takoze eki takirabye Mayiga ekirala agenze n'ayogera ku nsonga eneewuunyisizza President Museveni yagamba era kyali kigambo ki era ndowooza pulogulaamu ejjako nja kuzza amaloboozi ago kwekyo nti sigenda kumano kigutwala obudde buwanvu yagamba agenda kusaanyawo akabinja kaki Kyagulanyi agenda kukola ki walabya mulega ga NTV agajjo omwana aga nti bamusanga tamanyi neera okwo bajja batya mu ssimu ye ne bamugamba otugambye wagira President Museveni ate tulaba ku Kyagulanyi obuloli kati ebigambo byava mu President omulabe wa Africa omulabe wa bannauganda yo yeeyite eggwanga lye omutenyumiza mu ggwanga olwo ye mulabe so si abakola ki abadroni ekyokubiri yagamba agenda sanyawo akabinja kaki neewunyiza abanupa abadde batuddewo ne bakuba engalo ebyekisiro ng'oli agambye si buli avuganya gavumenti asobola okukola ki tabitegedde butegeeza omanyi kizoba tufena tuli mu meeting naye nga buli muntu engeri atafunya message yanjawulo bunga bala ekirala teriyo omuntu anyumirangamu nze manyi ganyumira nnyo ebintu bye ekirala ayogedde ku drone eziwamba abantu emmotoka gye tuyita drone nze ffena tumanye omusaala gwa poliisi tumanye abaana abali mu bitongole bwe bitu bafuna ssente mmeka teri afunadde miliyoni ya Uganda ki kati simanyi gye bakeera nkya bo bennyini ng'abasirikale ne bafuna ne ssente ezigula drone eziwamba abantu kuba drone mbwe begula miliyoni 7 ne bagula drone eziwamba abantu mu ggwanga lyonna gavumenti nga tekola ki tebamanyi era banoonyerezaako gavumenti abaana aba drone abawambye abantu okumala emyezi 3 n'ekitundu tukkiriza zakamu miliyoni emu miliyoni 12 miliyoni 7 naye nga ye omusirikale ono ayesiba masiki
bafuna sente zigula drone government emanyi drone ezo obulabu bono basofuna sente ne bafuna n'emmundu ezikola ku bukolobero ki bano be bamu bamala ogula drone zaabwe bawamba abantu abalabe ba government mayiganga bwakyogedde ne bazimbisa n'ennyumba bano ne bagula n'amayumba mwe basobola okukuma bawambiddwa kale mukulu mayiga yabadde ajeddako kuki ku bigambo bye ekirala aganya n'agamba nti musooke nga kunoonyereza nga temunakwata ki okumanya nga mayiga mwewusa ale oyo nvubuka ono alinze nakuba nnyo okwogera ku bintu kuba envubuka ayogera nnyo nga tamaze kulowooza njagala ombulire mu byayogedde mubaddemukko abaana 47 bakwatibwa e Kalangala ayina wakikoneddeko yadde no mukulu Mukose kino ekintu ky'abaana battu abo abawala n'abalinzi abasajja n'abavubuka n'abaami abakwatibwa e Kalangala tosobola kibuusa amaaso mwena incident gyokola ki gwe bw'ogamba nti nno bamalenga kunoonyereza ng'oli yakeera enkya n'akwata abaana abo nga tebanoonyereza tebaliko lifarensi yonna tebaliko kintu kyonna kinaga nti baziba misango twawulira ku mikutu egy'enjawulo abaana bawala batuusibwako gw'obuliisa maanyi abanezi bakubwa mubalaba kibakola ki olwaleo nawuli neujjusiza nnyo banejjusiza nenga nti bamutuufu omuntu yali badde ne Uganda tetugiriimu nga baga nti basinganibwa n'amasasi 4 1 2 3 4 naye nga gana amasasi gavuddeyo ogategeera nga ne kooti ey'e Masaka yamaze obbawa bbeiro nesalo nti amudde ewaka kwegamba mu bufunze bali batamana amasi gaabwe buli kulaale nga batamana g'omunsi nedda bakwatibwa ne bateekebwa e Kalangala ne basibwa mu poliisi ne badda ku poliisi y'e Masaka ne batwalibwa mu kooti nga gamasasi tegakola ki nga n'emisango gino gyonna tebalidde oba nti janagoma tegikola ki tegiriiwo kooti ne bawa bbeiro ne bafuluma wabula yo oluvannyuma ennyo ate bebagaye nti mubate bagende niwaitewo ennaku 2 tebannabata ate amasasi 4 1 2 3 4 naye nga amasasi agaana tebasobola gamba twagasiŋŋana baleka ndoosa bagatumye okuva waka ewaabwe nti mutuleetera amasasi gaffe ate munati n'agamba leka abantu leka abantu banyumire program gatogera ebintu ebirabikako tuli ku bigambo byoli omusajja ono omuvubuka wamwe atalina makulu wammwe nakugamba mmanyi Katikkiro manyi nti Katikkiro atuuzibwa ku lusozi lwadda n'atikkirwa era yasembayo tuulwawo mbamanyi bensobola okuyita baani ba Katikkiro kati obanga oyogera ku kintu kye bayita kabaka bwobanga oyogera ku Katikkiro kiteeke embwongo obu nti oyogera n'omuntu amanyi emitendera gya Katikkiro amanyi emirimu gy'obwa Katikkiro amanyi na Katikkiro ayita mu ki okufuuka ekyo kyali nkuzizaayo nga weetonde bibyo nkuzizaayo ku nyumba mukulu Mukose ebyoga nti byowulira byamulangira wali birese puroguramu eggwa gutekayo akalayiniko mune mu puroguramu ezimu akalaga nti byemuwidde byange nga puroguramu wedde ne katugende mu maaso abantu benyumire puroguramu yaffe Malida toseka mpozi kakati tulaga tayogedde ku baana kukyatuka ku baana b'e Kalangala fenna twakiwuliddeko ng'omwana agamba nti bwe baba bajja mu biyumba egyo babasuula njagala ombuulire genda koleresa kingamo n'amawulire ondageyo ekintu kimu nti bano babasuula eno mu bibira babasuula eno mu bikajjo babazayo gye babajja ku byalo nga balina bondi za poliisi bwe kiba nga tutuuse mu ggwanga okubeeramu n'abapoliisi n'abaana abali aba semwayi abaana ba isu nga basobola n'okukwata myeni 120 ne bagula drone ne bakwata n'emmundu ne bakola ebintu nga gavumenti ekola ki President Museveni yakkiriza nti bakola ki babalina era n'agamba poliisi efulumye ki lisiti lisiti enakola ki naye singa President Museveni yagenda nti mukwate boda ezibuuka ssaawa 12 singa bakakwata mmeka kuba kati ennaku ziweze 5 bukyanga kyogera oba 4 lisiti enakola ki kufuluma naye singa bagenda nti buli boda ebuuka ssaawa 8 mugikwate mukwate takisi zina kuma ssaawa emu singa bakakwata mmeka ye polisi yaffe gyetukola ki gyatambulamu baagala ebyo bakola ki ate nekirala ono yeerabidde mayiga nti President Museveni nyini yayogerako n'agamba nti abatazebula basirikale kakati olwo mayiga amalenga kulowooza mayiga ayogera n'ebikola ki n'ebimukwatako ekirala nawulidde ku bombi 38 ng'alaga nti kabaka yakoze eki
kyansonyi nnyo okubanga obwakabaka bwa Buganda oba kabaka akutta obumbi 38 abuteke mu bitongole ebyo nga ne mu lockdown Mengo teyagula adde ensawo za kawunga 10. Mengo yagaba yawata task force emmere ne bawako n'abantu ba Buganda abamu asibona abamu abo wayiriza mukulu Mukose atwale maaso kuba nze kyenjogera nkimanyi olwo Mutebi yafunye obumbi 38 bukyanga Mutebi atuula mmenga wonti kabaka tayamba nga adde ekitongole ekimwe kirabira abana ba Buganda nga bulazisanyu babies home nti abaana abalabira mu bitongole bwe bityo ebitongole bibaddewo mu lockdown nga bigatinda kitulisa abaana tusaba buyambi tiyakwata adde omutwalo gwa Uganda n'agwayo mu bitongole ebyo Mutebi takwata nga yadde miliyoni 3 nti waliwo omwana alina omutima omulwadde obwakabaka bwadde miliyoni 3 omwana yakoleki atwala jjanja bibwe tebakwata nga yadde miliyoni 10 nti naffe tuwaddeyo ku mulwadde w'ensigo eyetakisi genda India olwo yakutte bbiri mukulu Mayiga Mutebi gw'ogamba eyaleese billioni 3.8 Mutebi mulina wano nga bwe nkoze ekibatu kyange ntegeera Mutebi mulina wano gw'omanyinga kabaka wa Buganda gw'omanyinga kinze mulina wano kuba gyatambulira byayitamu ne byalowooza buli kimu babindaga nakugamba nti nebwema ngeze mukoti nabaloye 10 meka naye okubaloye 13 buli omu kyogaye Mengo abeera abakozi 13 buli muso omugamba ati njagala olukumi lumbulire ebifudde eno nebifudde eno ate nembeera nga solo bitegeera kati gobanga oyogera ku nsonga yogera n'omuntu gomanyi nti ategeera gwe bayita Mutebi atasobola okukwata miliyoni 5 nti abeko nekyakola kati Mayiga ajja kubulira Abaganda n'Obuganda ye wajja sente ezo nesizaki siza Mutebi kati ebitongole bino byonna Mayiga ebintu byonna byayogedde kwabadde era neewunyiza nnyo ng'abanopo bakola ki bano abaana neewuunya tebasobola kgenda Mengo nga batuse mu kampeyini zaabwe bamaze kuwangula bululu bamaze kola bikimu ne bajje waliwo ekikusika ekiri awo kisimanyi naye nze mu byonna kanga vudde ku bigambo by'omuvubuka atule Mengo byatera okwogera neebaza nnyo nesekwabaza yenna jjajjange Omumbejja Nandawula oyo mwanyina wa kabaka jjajjaffe Ssaabalangira Ndawula mwogeddeko ebbanga ddene gye buvuddeko yanteeka ku lugoye lwe luwanvu lukomanga erindoza luliko mayiro nga nnamba nantwala nengenda nsinkana nalabako ekiro ekimu nasinkanako omwana wattu alwana ennyo agezaako nnyo okulaga ebikyamu bitambula mu gavumenti n'emmengo byonna atuusako pulogulamu ya ndoza byemulimu Bulange Lumbuye Fred nagenda nemulabako ekiro ekimu Nandawula nteeka ku lugoye nantwalira kuli nti nengenda mulabako ekyatwazaayo kwogerako naye nagenda nenjogerako naye nemuga nti tokoowa kubanga baŋŋamba nti yali anyiize nagaa yakuyo okwogera ku nsonga za Buganda ng'abakulu b'ebika basirise bangi abalangira basiise n'abambejja ab'obusula bakoze eki nene ngenda mugamba nti ngenda omutegeeza nti olwaleero omumbejja omukulu jjajja w'abaana abuuza tavuma erinnya liwulidde eryo jjajja w'abaana yonna gy'oli abuuza tavuma nkulamusizaako nnyo mwannyinaffe munyeyo omumbejja mukulu nnyo naye yazze kati olaba omumbejja omukulu mwannyinaffe oyo abuuza tavuma nagawa yasituse kati nemugaa Lumbuye kakkana genda mu maaso n'okuba nti otuusaako abantu ebikyamu ebitambula Emmengo ebikyamu ebitambula mu central government kati bwe navudde eyo omukulu simanyi yalayidde kati president kamite mukulu Museveni omukulu presidenti Museveni batumite mukulu Museveni ati kitwalinga akyali president ate manga nti bwayingira mu kalulu addamu kubeera president nga amaze kulangirirwa president Museveni wamma taata kankuyite nataata abajjajja ndowooza munziremu abajjajja abataata nange ayinza okubanza ayinza kwamuyisireze taata buno obubaka si bwange obubaka bwenkutuusaako sifunye mukisa gukusinkana okusinza ku buvu obwo ngeri gye mbutegeeramu era simanyi nti nyinza okutuula naawe naye obubaka buno okambuyise wano
buva wa jjajjange malayika emunyenye ndawula sekisaka jjajjange kabaka mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirevu ntende Daniel jjajjange kabaka mukasa essese jjajjange guluddene tonda kyetondeka bangambye nkutegeezeko nti leka kubeera ndiwulira kuba kyekiseera ogenda kujjira mu kasooli ebbanga ddene limbadde mbaga nti mulekerawo okutta ebbanga ddene limbadde mbaga nti mulekerawo okutulugunya n'okubonyaabonya ne kati kyekiseera kiweddeyo era ndowooza nze kambeere nga akusiibula bakugambye nti weefudde ndiwulira era kyekiseera bagenda kufumbira mu kasooli abanaddene nabasaba nti ekiyinza okumalawo embeera eri muno mu ggwanga mwemba temusobola kiraba nga nti muli bannabbi abamu muli ow'emyojo abannauganda kankibategeeze ensi weetuuse tekyali mu mikono gy'abannabyabufuzi ensi weetuuse tekyali mikono gyammwe wabula bannannyini nsi beddiza ensi yaabwe bannannyini buyinza beddiza ensi yaabwe bangambye ziye mbalabuleko ebbanga ddene nti mulekerawo okutta mulekerawo okutulugunya ne bandaga nti we kikoze ki bakiremeddeko naye mbasaba mutuule ku mmeeza muteesa ate nga okuteeseganya kwa President Museveni kwalina okuteeseganya n'abamuvuganya oba nekyagulanyi Robert Sentamu alina kudda lwakitula era ne bwakikola enkya n'adda lwakitula eryo si lwakubiri nakikola kwokusatu ngenda mukumira ekyoto ky'obuwangaazi ajja kuwangaala nnyo abeere nga tumwebuuza kuba alina ebirwadde ebimuluma byamanyidde dda naye bwana bakoze ekyo ensobi bandaze jjajjange yandaze gye yava kabaka mwanga n'agamba nti ensobi we yava era ndowooza buli muntu yenna singa kiba kituusewo kuba emigugu mwagisibadde gikyalimbisenge mugenda gifulumya mugende mukulu Mukose nayogera nnyo ku ttaka ly'erubowa eryo era nagamba omukulu w'omusinguzi Meja Mulamba ali mu SFC ne mugamba ekigenda okusuula gavumenti yammwe ttaka lino olusozi lwemutaddeko ebikomera bwe muba mwakwata ettaka lya kabaka mwanga eryawandiisibwa amanya ga mutabanyi we omukulu ne muli wa investor nga mwekalakasa nti bya gavumenti kwa gavumenti ekola ki nze mu byemmanyi byabajjajjange President Museveni jjajjange yaŋŋambye nti wakola ensobi n'olagira abalina emmundu ne balumba abatalina mmundu ow'emmundu alwanagana nawaki nawa mmundu n'ogenda mu bayisiraamu abakeera enkya ne bateeka essaala yaabwe eri Allah ne mubatta ne mubatulugunya mubakuba mutiya gaasi yensobi namba ki ensobi ey'okubiri ne mubba ebyabamulekwa ne mubba ebyabannamwandu naye nga mukama wange Ndawula agamba nti ow'emmundu alwanagana waki ow'amayembe alwanagana waki owalubaala alwanagana waki ow'emisambo alwanagana waki mulimu omusawo nga ye wa misambwa nemberamu walubaale bonna balwanagana ki tosobola kukwatamu n'ogitunuza muntu atalina ki mundu tosobola n'ebitabo byewagamba tolina buyinza busalira muntu ki musango mwe musalidde abantu emisango kyekyali mu kyombo kya Nuuwa ng'amaze okuyingira mu kyombo akazeyi keesanga katudde munda akagamba nti mpa ensonga eziwerako lwaki amataba gagenda saanyawo ensi eno nekamugamba nku ensonga mmeka esooka mululu eyokubiri kwegulumiza kawa Nuuwa ensonga mmeka mululu naki bano balaze omululu ne babba ebyabamulekwa ne bali ebyabamulekwa ne babba ebyabannamwandu ne bali ebyabannamwandu beegulumiza ne batukana okusalira abantu emisango nguli alagira nti oyo afe n'akola ki n'afa oyo mukube oyo n'akola ki ze ensonga mukama wange malayika emunyenyera oda sikisakazi yasobodde okukola ki nga nvudde nandawula nkomeza wantu tewakabaka ndawula naze okutegeera ku nsonga ezo eyokubiri ensobi esingira ddala okubeera ennene nnyo mwaddira abaana abato nategedde nakikitegeera nonnaku ndowooza nga bbiri nti abaana abato bwe bulongo bwa mukama katonda guludde ne tonda kyetondeka ne muddira obulongo bwa guludde ne katonda ne mutandika obbukuba mutiya gaasi ne mubuka byamaziga
ne mubutulugunya kubanga omwana alina waba takyalina kyakulya ng'asiiba akaaba kitaawe mwamutwala atulugunyizibwa eyali agula amata takyasobola kukola ki babonyaabonya obulongo bwa Mukama Katonda ne batulugunya obulongo bwa Mukama Katonda ne bajoonyesa obulongo bwa Mukama Katonda ne babukaabya ne tiyagasi masomero bakoze eki bamututteyo nga n'oli yagamba nti muleke abaana abato bakole ki kubanga obwakabaka obw'omuggulu bwaki yensonga gye nategedde mbadde sikimanyi nti bwabulongo bwaki bonabona buli kikobero bono bakikoze ne muddira yabagambye mwaddira n'amasinzizo ge mwe bamusinziza ne bamutendereza ne bamugulumiza mwe ne mugaggala ne mulekawo ebyammwe bye mufuniramu bye mwagala ebyensi ne bikola ki ne mubitambuza kitegeeza n'okuggala amasinzizo kyali kibi kubanga yabanja ensi n'agamba ne muddira banaddiini ababuulira ebyo byenjagala okuwulira ne mubayingizaamu obulyake ne mubayingizaamu enguzi yammwe abamu abategeera abatabawagira ne mbakuba ne tiyagaasi nkolaga ebizibu ebikola ki kati olwaleero bakugambye era banganye egambye nti lekerawo okweggalira mu ekisenga banno gye batali n'okaaba lekerawo okaaba lekerawo okubeera ndiwula bandaze President Museveni wano abeera mukambwe emisana n'ayogera n'ekiro yeggalira n'akaaba era namusasidde nnyo embeera bwabanga gyatusemu okuggalirayo n'akaaba amaziga leka kubeera ndiwulira kwati kubo oweeyo obuyinza bwa banno odde lwakitula okole ki bino siri munnabyabufuzi ekyo mukimanyi sibeeranga nagamba zinokonda saakola ki tebanako kadala ka byabufuzi buno obubaka bwa mukama wange jjajjange emunyenye Ndawula Ssekisaka ekyokubiri bakugambye otunuulire eggwanga lyo bakugambye otunuulire abantu bo musingi ki gwoba genda okulekawo abaana bo balekidde baliyogerwako ki abazzukulu balijjukirwako ki ne bokulembera nabeggwanga tuliboogerako ki kubanga yagambye nti agenda basesebbula bafuke olufufugge lw'evvu ennyota ebalume bakaabe nga namaze bagalaba nti gebali badde banywa nga gakole ki gatokota kubanga nze nasaba ne mbateerawo ekkubo erina abatwala obulungi mu kibuga ekijjudde zaabu ekijjudde golodi ekibuga ekisuubize ekkubo bali bateereddewo mirembe ne bwe bakoze eki beefudde bandiwulira balemedde muki mu kasooli kale ebigambo ebyo byemuwedde ebigambo bitukuvu nnyo okuva eri abo bajjajjange okuva eri bakabaka kubaka kati ekizibu kye balina ekirala nti okutta kususe olwaleero bwofuna obubaka obakutambuzaako ekiro enkiko zonna zitula za mizimu emisambo giri ku bbali emizimu egize gifa egize gittibwa kati gino empya gyegatebwegasi kuki kati gigenda kusituka nabagamba nti Masengera agenda situla emizimu egyo kati enkiko zonna zaki za mizimu mutta mubonyabonya musali abantu emisango buli muzimu gubata nga gwegatta kuki ensobi wezikola ki era nkuddamu nga nkikakasa abali mu gavumenti mu bitongole ebyenjawulo n'omukulembeze wa Uganda jjajjange yaŋŋambye nti omuntu ow'emmundu takyasobola kuwangula muntu atalina mmundu ekyo nkiddamu yaŋŋambye ekiddemu esatu bakugambye omuntu alina emmundu takyasobola kuwangula muntu atalina mmundu omuntu alina emmundu takyasobola kuwangula muntu omuntu alina emmundu tasobola kuwangula muntu atalina mmundu kubanga ottisa mmundu ate jjo ne gitula ne gikulinda era gibalinze ekyo mukinde nga kola nga kulya mmere ensonga endala bwe naba nkyasobola ogyogera ayinza okuba nga badde agyogera tajja kubaawo ne kale tugende mu bulango nedda tugende mu bulango ngamusasiiwo ennaku z'omwezi nga 16 omwezi gwali gwakubiri emyaka 5 emabega emyaka 5 gye buvuddeko mukyala Farida oli mukyala musogo oluganda olumanyi okay emyaka 5 gye bivuddeko Idi Amin Dada we yatemula Jonan Lumu olunaku lwaleero tulukuza mu Uganda mukyala Mukose tetulina bujulizi bwonna bulaga nti omukulu oyo
president yali tata wa Uganda, tata wa Uganda. Tetulina bujulizi bwonna bulaga nti yatemulani. Nga abafa kati wetagwe tugamba nti tulina bujulizi bwonna nti president. Bano baliko obujulizi. Kubanga oli yakiriza abamanyi abatazebula akola ki? Yagamba takola ki? Abamanyi. Yakize ebitongole bya gavumenti bye birina abazze bakwatibwa era n'abiragira birete listi. Naye abakwatibwa ate Mayiga ganti mukole kunoonyereza ku misango egikola ki neteriyo gubasuula mu bikajjo mu bibira nga alina bondi ya polisi. Kitegeeza bano bote balina na misango bavunaanya bwereere. Obujulizi neka tunayogera kitugende mukananga kuba bino biraba tekyali kyatuyinza kukola ki bagamba anti tulina odekagamba nti tujjukira nti omugezi Idi Amin yakola oli teyalina president yali tata wa Uganda yali tata wa Uganda waliwo obuyeekero bwaliwo ku mwaka gwa 1971 obwaleetebwa ono yennyini akola ki obuyeekero obwo bwalemwa oba baalemererwa okulaba nti gavumenti basobola bagivuunika neviirako ddala. Kati mu kulemererwa tolowooza nti yajja yekka ayina abaali mu magye g'obote nga baali baggwanga ly'obote naye nga Amini bwe yawamba yabalekamu mu magye. Kati jo bo baali batwala obote nga kitaawe era basigala bakola ki kati ate era bakatege ababinandisali basigalawo wano balatigo. Kati gwe tojja kugamba nti waabulawo kino ekintu ekyokuwamba abantu. Nangira kankubuuze President Museveni bwavaayo olwaleero na celebrating olunaku luno abamukyama olwaki naye naakuza olunaku luno olw'omwami lwe yafiirako nalukuza kiringa bola no nze ennaku ze bakuza kiringa bola nawulira bubi oba nawulira ekyennyamiza n'ekisitaza nga Ronald Muwenda Mutebi n'abe Mengo bajjukidde olunaku Daudi Okyengero yafiirako nga tebajjukiranga lwa Muteesa. Tosobola kunga nti mu basajja abalwanira obwakabaka bwa Buganda abakola ennyo olina kujjukira Daudi Okyenge nti yaweereza nnyina yakola nnyo naye nga ate waliwo akyalina omulamu kati alina kwa mpozi kadde ngene mutabanyi waabwe gye bamulabirira omanyi abatuddeme nga bamu mutabanyi waabwe Kasozi Luganda akyaliwo abantu bangi abakola n'ekitange yennyini yakola n'okusinga ki abalala bonna naye bajjukira Daudi Okyenge naye nga tebanana kujjukira Muteesa lwe yafa tebanabana kujjukira kuzza Kabaka Muteesa mu nsi oba Omulangira Muteesa nga tebanaba nagamba nti nno tufune ne ripooti tuuli abamu obutwa bane abamu obutwa naye ne bajjukira ku lwa Daudi Okyenge. Kale ze ennaku ezigeze zijjukirwa zeetegereze nnyo lwaki musoose ono nga temunaba kujjukira oli mmwe baani ono gwe mujjukira dda yasinga okuweereza obwakabaka bwa Buganda nga waliyo ne bazzukulu ba Kaganda esisi Kaganda bye yakola biri mu ttaala abalangira bonna abava ewa Kaganda. Kale n'olwekyo ensonga ne bajjajja kaliriza kita jjajjange tebajjukiranga lunaku lwe olwayo emiti ogyokulya ku bisikizi bya mikulu sooka ojjukira yasinga na Buganda nga yamasaza 3 jjukira bakabaka bano abaagazi yamasaza gaki g'obwakabaka bwetonyumirizaamu kubanga nze jjajjange Kabaka Nakibinge Omulwanyamuli ye yakisiza na mukono okukisa omukono nga Kabaka yalina ku lutalo lwennyini kwe yakisiza omukono so teyasindikangao basajjamenti mugiremu yakisiza omukono kuki era mukyala we nannono wamuga nti waitudde emabega Ssaabasajja Kabaka amafumu gatuweddeko yamuga nti obulamu bw'abantu bange bwayise kati musongole muli tukole ki tulwanise muli tekimwisa Omulwanyamuli negwe novaayo nakati ng'owooza kimu tuwagala lipooti abakola bino mwagala ssuula gavumenti Mayiga yabakakasiza si buli avuganya gavumenti asobola ogisuula yabadde message nno nene nnyo eri abavuganya eri bano abanuupu ne bakuba engalo kati ezenga gyaba tennabawoninga babalonza abantu mbaddamu ne mbawoninga babalonza oyo gwayogeddeko simanyi MP we Nakaseke bo bakutte edda esente zakusirwaza nupu olwamala okuwangula njagala mujjukire nti nupu wangudde wa MP awasinga mu Buganda olwo Mmengo waliwo abavuka abajja mu Mmenge egenda tandika otendeka abavuka mu byobufuzi ninga bano abawangudde yo Mmengo si yakola ki si yabatendeka waliwo ekitambulaawo byesagala kwogera kuba tebirina makulu 38 era bano ba MP baba zirina ensonga zaazo naye nga kubanga zabadde ziriko nti zigenda kulaakulanya abavubuka babalowoozaako kati maama wange ekyo kireka ezo sente zigenda kukola ekyo kye bazireetedde okulaakulanya naye nga tezavudde wa Ronald Muwenda Mutebi nkugambye oli mulina wano Mayiga amanyi gye yazijje yamanyiiyo amanyiiyo
abantu bamanyiyo kati ate mayiga kyabalimba yamanyi gye yazijje nga zizze kubuzaabuza zizze kukola bya kisiru nedda kati tukayana weekiri anti agambye okula bilioni za 3.8 nene bilioni za 3.8 obuganda saawa temusobola bilioni 3 tebukyaziweza kwevaamu kugamba nti bejjeemu bilioni 3.8 baavu nnyo okutuuka ku ekyo neera bannange mbabuulire neebaza nnyo nendowooza simanyi neebaza nnyo omukyalo ow'emmamba eyanzaala lwakuba naye yagamba nga tamanyi kika kyeyanzaalamu kuba namubulyanga ebintu binyinaga nti omwana muzaala mu kika kino nga bamugamba ne gwomanyi gwe walumba ogwo omusaayi gwabo abamanyi ebyawansi n'ebyawaggulu nakugamba nti nsula mu nnyumba ey'obusuuli obumeka obulimu obuyinza obw'emirundi emeka obumpa okumanya nokukola ki n'okutegeera nkugambye mayiga gye yazze akola ki amanyi kale ensonga ezo ndowooza etuveeyo ndowooza awo wenyini katugendeko mu kuwummulamuko tugenda kubanga ate tukomawo okyalaba the night drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
akakuba katonyerera naye era ndaba abantu batambula bagenda okukola abannauganda mwebali kwagala nnyo okukola kubanga ate munaye bw'oba tokoze ani anaaba akulabirira abaana abawala nze siba nnyo nkubiriza abaana abawala twetamire nnyo okukola tubeere nti ate naffe tusobola okweyimirizaawo ng'ate okubeerawo okwo tekuyimiridde ku muntu mulala. Olunaku lwaleero ndowooza kansome ku nnamba y'essimu nga twakava mu Bulango abanayagala okwogerako ne Mulangira mujja kuba nga ate mukubako essimu nga tukyali mu studios mwogereko naye abalina kye babuuza oba kye mwagala okumanya. Studio line yaffe eri 0789 017 145 0789 017 145 mbasaba n'obwewombeefu nti bannanga ate temukubanga tumaliriza show muno omuntu n'akuba ne ku mukaago ogw'ekiro ng'abantu beebase n'okuba ne ku 10 naye ng'ate show yabadde yakumakya bamikwano baffe abalaba show ey'oku YouTube temukuba ku ssimu eyo eya studio kubanga ate ku YouTube tetunatandika kubeera live bwe tunabatandisa okubeera live ku Facebook ne ku YouTube tujja kuba nga tubategeeza then nga musobola okutukubira naye ababalabye show yaffe ku YouTube tubasaba busabi studio line temugikubako tuba tetuli live ebe ekola mu programs endala ate owa programu ya Mighty Drive nakubanga atabuuza ebitakwatagana ne program gye tuba tulimu so tubasaba busabi nti bamikwano abalaba ku YouTube mulindeemu oba mugumiikirizeemuko katono bwe tunaba tutandise okustreaminga live both on Facebook and YouTube mujja kubanga ate mukuba amasimu ne mubuuzaako oba ne mwogerako ne Mulangira nga tuli live mu studios mwenna abayambi oba abadduukiridde omulanga gwagwanga mujje tubeebaza bamikwano nti mwebale gwe wenna atodde akatono ako kubanga agamba otandika n'emu n'olyoka always ekikumi mwenna tubeebaza nti mwebale nnyo we mujje Mukama ate abaddizeewo bye musinga okwagala ate ennyo kubanga ensonga ze tuliko za nkizo gwe wenna atodde kyotodde Mukama ate akuwe omukisa. Mwami Mukose Anthony angambye alina bakama abe bayagala oyisaawo ne nga sinnadda eri Omulangira njagala nzire ewa Mwami Mukose Anthony asooka ayiseewo bakama abe then tugende mu maaso. Nga wagambye kano kazira mu liiso tweyanziza nnyo tweyanze Mukose va ku ngero tomanyi makulu gazo naye nga nga tuvudde ku mpewo naye nga tweyanziza nnyo nyini ddala tweyanzeege mmwe mwenna abayise ku namba ya MTN nammwe abayise ku namba ya Airtel nammwe abakubiyeho kasimu okutwebaza emirimu mwebale nnyo mwebale ddala. Nafunye akasimu okuva ewa muganda wange bayiguyite Ngonde muzamire okuva ejjuba nagamba nti Mulangira akugoberera nnyo okuva emabega akutuusa olwaleero ekiwali kirese sipimira mpajje mu kibira ekiwali kirese yakwebaziza byebirala sibyogeddeeko naye nga yakwebaziza nnyo omulimu gw'okoze yebale nnyo yebale ddala Somali Maniragava bambi simanyi bwesobola kwebaza Namatovu Rehema okoze omulimu munene omukyala Namatovu Rehema webale omulimu gw'okoze Semanda Siza kuteesa bambi webale nnyo webale ddala. Sala Kisiriko yakomyewo raundi yokubiri Sala Kisiriko yakomyewo raundi yokubiri Sala Kisiriko Nesama naye yakomyewo raundi yokubiri anze mbadde nti sinababimanya nenga bw'obiŋŋambye kati sambitegedde kambeebazeeko nange Sala Kisiriko nakagwa naye ya report kale mwena amanya ge bakonyeeko mbadde sinabakuba kukimanya naye kazi nkitegedde tubeebaza nnyo tubibaliza nnyo obwezo bw'abalongo babakire tubebaliza nnyo era ndoza tewakubina ggwanga mujje nga tutandika naye eggwanga mujje eyo nebutakiddemu tujja genda maaso nokukola ki abaana abawala nebaza nnyo maama wange omukyalo omulungi ennyo azaala abalangira n'abambejja omukyala Nakayiza Aniti era nkutumiddeko nnyo maama wange mukwano yonna gy'oli nkwebazawo bali tuzaala we bali tukuza n'otwagala mukyala Farida abaana abawala ng'otuuse mu myaka ng'otegekeddwa bulungi ng'obuuliriddwa maama nga senga ng'akutegese maama ng'akubuuliridde genda ofumbirwe abavubuka abategekeddwa
abategekeddwa abakujja bamuwase ono yagamba mukole muleke kwesiba no mukyala Farida leka abaana ababuuliridwa sinagamba ko nti tebafumbirwa tokirese ogaye mukole muleke kudipendinga ku bantu n'abagamba bagende bafumbirwe banambuze ettaka yange bw'obaamu n'obusobozi omukyala n'obadde ng'olina obusobozi ng'akola kikakatako mufaako oba omulabirya ng'omwami we oba ng'omulenzi we anti naye leo tekyagambye oleke kubeera nga oli ku muntu abaana mufumbirwe sinabagaana kufumbirwa nange siwakanya kyakukola teriiyo mwana muwala yabuulirirwa nga senga yamutegeka maama n'abuulirira atafuna birungi gy'abaalaze naye abamu munnagananaga kati nsinzira ku kyomuwa kino nga biki leka abaana bafumbirwe wadde okukola kyo kyetaagisa mukyala Farida akyogeddeko bagambye Mulangira mama wange omulungi nakayiza anituwebale tuzaala wamma webale tukuza webale tulabirira leka nebaze maama wange munnange nze bamaama mbategeera bulungi mukulu wange omumbejja omukulu nkwaniriza bannange nno omumbejja yasituse mukulu nno w'amaanyi okuviira ddala wano mu bizinga by'essese omumbejja oyo abuuza tavuma nagawa mune webale kujja mu ntabaalo webale kutabaala ate okasa yavuddeyo nga n'omulala yajjawo erusiti n'atuuka bw'ati mujja kuwulira ekinaddako wammamu abalina emigugu nga magisi badda muli giri mu kisenge kyekiseera mukwate emigugu gyammwe nga temusindikiriziddwa muleke kubeera bandiwulira mudde mu maka gammwe ag'omu byalo mutuule tujja kujja nga tubalamusizeeko eyo kubanga bwe kiba nga najjemba yajja n'omu nga yasituse omwana ati yonna gy'oli lumbuye Fredi Omulangira Kimbugwe pomusituke temuzikiza bakuyita kuzikiza temukoowa oyo kasita yazze oyo nga najjemba yavayo Bukasa najja n'oyo yavudde Bukasa najja nakwe bamuyita abuuza tavuma nagawa buli kimu kijja kuggwera kijja kugguka abaana bawala bavuddeko Mulangira genda maaso nga tunaita Mulangira njala kutegeeza abawanyizibwa eddembe ab'enjawulo bw'obanga wali olwaniddeko eddembe ly'omuntu yenna oba eddembe lya butonde bwa nsi kuwanira ensonga za ttaka naye nga mu layini eyo oba watugunyizibwa watiisibwatiisibwa wasibibwa mu butanwa oba mu bumenyi bw'amateeka bambi totuula abamu baweddemu n'amaanyi n'agamba owaayi bw'asanga omwana ng'abonyaabonyezebwa agamba nayogerako nti ekitalya n'avaayo nosanga oli nasanga banyaga ettaka ly'omuntu lya mukadde n'agamba waayi abagagga bakulu bajja kunzita nedda maama obuvunanyizibwa bwange n'oyina okuliraanya okulwanira eddembe ly'obuntu okulwanira ssemateeka awo ate kirima ssemateeka okwogera ku ekyo ekiba tekigenze bulungi n'okulaga obutali mativu bwo mu mirembe tokola jambiya nolwokuba Mukose akunyizizza ogenda omuteme lwaki nze wenjogera ebyava mu kamwa kaabo gwogamba nti bino bye muwulidde bigambo bya gundi wamaze oyogedde ku ky'obutonde bw'ensi nze sikyasobola kugamba muntu yenna kati wa gavumenti abamu kubategeera bagezako kiyimbako okitegeezaako abantu okuva mu ntobazi okuwona obutonde bw'ensi nze sikyasobola bagamba ama mubeere eyo naye mbakakasa amazzi agenda bagoba mu ntobazi ze miti yasituse naye nekiddako wano mu Uganda kibanaga bannaddiini oba tebannabakiraba bannanyini nsi beddiza ensonga zaabwe kubanga gwe wenna ayita eyafuna obuvune obwo bwonna aba Human Rights Coalition for Human Rights Defenders Uganda bakugamba batuukirire kunamba zabwe zitali za kusasulira omwami Mukose zisomerekaawo 08 00 M 00 250 mukubiriza oba okusiza entinda kusema Water Road waba ofulumire okusaidiza zezimu ku office ziri ku mukono ogwa ddyo ng'ova kusaidiza stretcher waba ofulumire eno saidiza za Kira Road eri ku left zezimu ku office ezisembayo kusema Water Road bakulira ku simu 008 10 balwanirizi baddembe lyaki naye obanga oli mulwanyizi waddembe naye tuterezeemu political activists nedda bw'obanga ate gwe nali ku Bobby ku campaign twero ya Bobby ne bakwata simanyi yamuli ati n'ofuna obuzibu balwanirizi baddembe lyaki lya buntu human rights not political rights
Okitegera wewawukaniddeawo akati gwe wanga simanyi nali kulala ya Amuliat simanyi ya muntu ne bankuba ebyo tebibakwatako naye gwe simanyi wali wanira mwana gwe batugunya simanyi mwana bamulepinga abawala bano benalaba abajja bekalakasa mu 2019 ng'abawala babatta simanyi ekita bantu abo ne musibibwa abamu oba babatiisatiisa ofuna okutiisibwatiisibwa oyagala kusenguka omuntu atwalayo okwemulugunya kwe ngenda kweta okwemulugunya kwange okola nti eringa nze mpabira mukulembeze wa ggwanga okakasa eggwanga nti abatta Zebula bali mu bitongole bya anti nedda nemulugunya kimugamba president agamba nti abatta Zebula abamanyi nga tabajjangayo olabe ensonga zo bajja kuwabula nti babikolako batabikolako nedda okay naawe bw'oba oyagala okumanya ebisingawo bakwira ku ssimu yasha kusasulira obabuuza oba ensonga yo bagikolako 8 mukyala Farida omuntu gwe sigenda kuwaabira ye president yengenda mu reportinga okuba nti no yatutegeeza ku bantu abo nga tabajjangayo nga agamba nti babitongole byaki ne tetubalabanga ngenda twalayo jejjeddongo okutulimba mbu abamagye ababadde bakola ebikolo byerebi n'abasirikale babakutte nga tetunabalaba nokona mu kooti maaso tetunabakola ki kale n'olwekyo abalonze bengenda okukola ki naye besigenda kutwalayo abalamuzi bonna abatudde mu kooti bagita Supreme Court eneri kugwa ebyokulonda mwe mukola ensobyagi nga mukola ensobi egenda okubonyabonya bannauganda wadde bano basiba emigugu bagenda naye nyumirwa nnyo abalamuzi boogera ebyekisiru abo bo mu bannauganda mbadde mbasaba bona bamaze edda abo bona bajjeeko dda engalo kubanga zibadde ndoza okubawa example y'aba human rights defenders yesterday omuvubuka yavuddeyo ne yeekalakaasa ku streets ng'agamba baba akalulu kaabwe bakakuba bulungi nnyo Museveni n'akakwatamu ng'akubiriza abantu bannaye mugaane abo bwe batyo kati ng'oyo eyakwatibwa nga talina sente za bbayiro abantu be abagoberera ezo ensonga mugende ku human rights defenders offices bajja kubanga babayambako naye omuvubuka yakutagologosika akafaananyi abaddeko ekifaananyi ky'omuntu gwe saagala kwogera sesika kubanga bankima nalayo ekifaananyi mu face kyabadde ekifaananyi kya Museveni kati ekyo kikunonyaga nti yabadde akutaka gologosi nga bamukuba ne mukatuuni ng'amukubye kibooko n'amwambaziza n'ekigalo n'enkofiira n'amukuba kibooko n'agamba ono yamanyi abadrone yamanyi abawamba abantu ono yakulemu okutubba akalulu naye nga bw'agamba n'amukuba kibooko omanyi kamabuleko ekintu kimu nze nabagamba container z'osobola opaakinga ezirimu abasinga obusiru baminisita b'e Uganda abamu olwokuba basiru si bagunjifu balowooza naffe tuli basiru kati nalabye oli ane ono w'e Masaka bamulaga kisempijja awo wennyini wembadde nzija mulanga gendawo watugamba ono twakubuuza ensonga lwaki empuuta zifa n'otugamba kasooke tulinde abamu baveeyo batuwe ensonga lwaki empuuta zifa then naawe ojjeyo bwinowo lwaki empuuta nze nabategeeza dda lwaki zikola ki naye bamulanga ki Sempija yavuddeyo n'agamba nti zifa lwa bisamba like tezissa yensonga lwaki olaba nti zifa kale ate mulangira bw'oseka maama wange nkwebaza nnyo omukyala nakayiza webale kuza abaana mu bugunjufu wakuza wazaala abaana maama wange mwagala nnyo yatukuliza mu bugunjufu kubanga munaino gwe nasigaze oyo kati gwe nsobola okwogerako munnange ne bamaama bonna ab'emmamba munnanga nti era be banzaala naye yatukuza bulungi kubanga nze mu myezi ng'ebiri ng'ovudde ku kisamba kiri kyebalaga ekyagenda eri ku Nairo mukulu bamulanga Kisempija asooka ategeere kibayita empuuta. Empuuta kyekyennyanja ekisinga okudduka emisinde mu Nalubaale ennyanja yaffe eyo. Empuuta ebeera mu mazzi genkana ky'obuwanvu obulya bulungi bw'agamba nti n'empuuta esobola okukka mu wansi eri tessa bulungi ekisamba kye ku Nalubaale sinalabako na kisamba kye ekiremesa mputa kussa naye ensonga zewe bowe bati baminisita nabagamba nti abo bayita container nti oli ayagala abasinga obusiru mu Afrika yonna ajja Uganda mulimu baminisita bonna quoted minister adabuddeyo n'alambika nsonga mbuterevu bwazo ne ba MP nabawa ebitundu 9 mu 5 ku 10 nga bano abaana abaza abatandise okulya obusente
abo bo ndowooza kiranga boolaba waliwo omwana ati abadde agezaako okuba ggwanga mujje ng'ali mu nsi ezimu ez'enjawulo ezitali wano naye ng'abamu bamugamba ffe ebyo tetujja bizzawo katonda yatugamba bayibuli egamba bweti yesu yagamba bwati alidda n'atununula katonda agamba bwati abo bo nkyogedde kubanze mumanyi sekkiriranya abo bo singa nafutegeera amannya gaabwe bwe ne bwoba tosobodde kuddukira ggwanga mujje so togamba bala nti yesu yatugamba bwati ffe ebya yesu tubimanyi okusinga ggwe era tubitegeera abo ngenda genda kusazirwa n'abayegomba kolimire ngenda kolimira bonna ba mp nkubuulidde ngenda kolimira ba mp buli mp yenna eyakwata ku constitution abamu temwakomyewo oba minisa mugenda buvaako naye temugenda kuddamu kufuna tulo bagenda kubonaabona buli yakyusa constitution olwaliwo buli muzadde akaaba olw'omwana we buli drone zemwogerako ensobi yakolebwawa kukyusa kwata musemateeka w'eggwanga atali owaffe oleo ebiwangwa nennono Mutebi yatiginya nikyo kimuntu azisa mu kooti mugenda kubonaabona kiseka tumatiko kubonaabona kwammwe mwenna ngenda batwala ku lusozi lwa n'abayego n'abo abali ebweru oyo mu diaspora abadde bazikuŋŋaŋa muzireete mmeko kati mutubuulira yesu simanyi yesu akola bwati bayibuli egamba bweti ngenda genda bakulimye ku lusozi lwa n'abayego bonna kantandika okukolima kuba kati nafu jjajjange yaŋŋamba ye yali mulogo naye kati ngenda jjajjange yaŋŋamba nti nze nali mulogo kakati ngenda kusuzirwa n'abayegomba kolimire mwenna baminisita ngenda bakolimira ba mp mwenna ngenda bakolimira ekyo nkibagambye muboneebone kubanga omusaayi oguyise abaana abakaaba okubundabunda okuli mu nsi yaffe kati ensobi yakolebwa awantu awo yakolebwa abasinga kyebatalaba nti ekizibu kya bannayuganda parliament ekizibu kya bannayuganda mengo kale mwena gye muli nkyafayiro ine ekirala oba tugende mu bibuuzo by'abantu oba otiddoga nti ngenda ate nze omanyi bwe nkolima bitu ngenda bakulimira bonna abo batwesirwalizaako ne bayibuli tosobola kuŋŋandika tuwale gwe otubuulira yesu tubuulira bayibuli nga aba bakuŋŋanyanga mu bino ebikyaki ebyekirokole ebyekisiru be batuula n'abantu abalagirawo nti oyo afe n'afa ebintu bino nabitegedde nnyo mukama wange ndawula antegezza ebintu bingi n'entya n'ensi eno obulalayo mutu gwokyabeerako yesu ng'oli yakugamba nti tulina bakutula omugongo gwabwe oba bantu balaba pulogulamu zammwe omanyi abantu bannayuganda tebasirwalira ddala bwe balaba oli ng'awemulogeno kola likes ng'ali mu mitwalo mu pulogulamu ezirina amakulu tebaziiraba kati uganda bwe yakola ki we yatuuka netukisa nga tukyasobola nabbasaasira kuba entegeera zaabwe abamu za kibugwe baagala nnyo ebyo nti comedian avuddewo likes ne zikola ki naye zino pulogulamu ezibalaga kyetulina okukola ki okukola kale n'olwekyo ndoza olinayo ekirala oba tugende mu bibuuzo bya bannaffe ndoza tujja tugendako mu bibuuzo bya bannaffe naye nga tetunagenda mu bibuuzo ndaba Mukose ayinaawo ebibuuzo bingi njagala ate okusaba n'obwewombeefu bannaffe abatulaba naddala mmwe abasaba enamba ya Mulangira mubeere ate respectful mbeere nti omuntu gwe musabye mwagala obuyambi muwe ekitiibwa naawe gwe bayambye mwebaze musiime ate sinewoba toyina sente zogenda mumuwa nti Mulangira nsimbi naye mukubira akasimu omugambye Mulangira gye wansindise mutuwe update such that asobola okuyamba abantu abalala kuba kati mwe bebayambye mugenda kugalawo omukisa gw'abantu abalala bebayinza okuyamba kati gye bujjakawo bunatuuka ku Tuesday nga mulaba wano omuntu ava wano n'agenda ku musamize n'agenda wa pastor n'akwata obukadde 10 obukadde 5 obukadde 3 mitwalo 3 naye n'okugamba obugamba Mulangira weebale oba alternative mu ngambe Mulangira gye nagenze nayambiddwa n'asirika ate nga yali nga osanga oba yandyetolodde ensi eno nga tayambiddwa naye baba bakuyambye tubasaba busabi mushara Farida neyanziza nnyo the alternative management beyanziza ku nsonga eyo mulimu n'omuntu ankubira ne mugondezamu ne musindika enamba gyasobola okukola ki okunfunirako message endo tasindi 755 nti nze mbayamba ate nze nteekamu ki ate bana bwe twakuba ggwanga mujje tukkiriza okuba okutunda mu bizibu byabwe olwa the alternative Uganda naye era neggwanga mujje ate mune abasinga obungi ababuuza ebintu baba baagala okuyambibwa tebadduukiranga naggwanga mujje wabula balinga abagamba twabagamba bo batunula ebizibu byabwe byokka yesu abali obubi gye bali abakaaba naye nga bw'obagambye
nti nze nteeka message etwasingi 750 n'osindika message n'omulaga nti obuyagala kunnyonnyola ebintu byo yita wano na wano naye omuntu oyo n'akulaga nti ye n'olusanvu sigamba nti bansasule taluzizza n'okwebaza nekikola ki kale ate nga nze nkuyamba zengere kulaga ekkubo ate nondeka nteekemu nezalibadde zigula oluku nze nkuma ekyoto kya jjajjange kale ekyo tekiba kirungi abantu abamu nti bonna abaddukidde eggwanga mujje bayinza okuba nti bakulira wano kasimu gamba nti Mulangira mbadde nsaba onyambeko wano bonna amanya getumenye waggulu awo tewali bwe mbaserabidde eri agambye nti Mulangira mbadde nsaba onyambeko wano nina ebizibu naye nga babirina naye ne bagamba kuba omuyangamba nze okulaba obulabi Mulangira nga azze ku mpewo kimala bumazi nabyenjiga nabyempandiika nsijamu notes ye nga kyegwe mulamu agwe n'agamba zigwanga mujje wange njagala Mulangira abe nga waali musobodde omuvuga okumupiikinga ye nga gwe mulamu agwe naye oli ayambiddwa nasobola kugamba nti bannaye mwebale ojjako oli yasooka oli yebaze nnyo mukulu Mukose mwebale nnyo mwebalidde bannaye the alternative Uganda mbebazaako nnyo mwebale okuyamba abaana ba Buganda abo abasobodde okwogerako nange nembalaga ekkuba eri batwala ku luzi ate abamu bava bambi abamu beebaza mpozi tabana bakituusa ku message zammwe wano naye abaddukirya ggwanga mujje babaddukidde ggwanga mujje nga mubogeddekaawo nammwe era mbeebaza singa nabeebaza ku luli nembadde message sinabagifuna ne kati ngifunye ekirala mukulu Mukose kambabulireko olwaleero era kyanewunzayoga nti obwakabaka bwawaddeyo biliyoni 38 kambabulire bannayuganda ensonga eno bamusaana ndooza mbadde nsaba pulogulamu yaleero abagiraba abanagifuna ku YouTube mugitambuze etambule ndooza Uganda yonna bwe kiba nga Mutebi yalemwa n'okukwata miliyoni ze nabagamba 47 eza Uganda banoonya abakyala 10 nga bava mu bika 10 abakyala abo nga tebakyagenda mu nsonga nga tebakyegaddanga n'abasajja naye nga bakyalina obusobozi obuyimba olimba lwakakookolo okwata emmindiyo bagende bakola omukulu gwa kookolo ekyanja ku miliyoni 47 muti bw'aba nga yali mugenda ewa n'abayego bw'aba ali mugenda ewakawumpuli kuba baga nti balina ofisi ebyobuwangwa neno simaba ensozi ezo bazimanyi gye ziri okulaba nti bino ebirwadde ebiruma bannayuganda abaganda ebitubonyabonya biggwawo nalabye abaana gyo ku TV abafa kansa baaluma n'oyo omwami yasalawo abakuŋŋanya balabirire Mengo temuyama okuyadde omuguli obutanda bubiri ziri zaali miliyoni 47 ze nabagamba okola omukolo gwa kookolo kansa oba mugumuta kansa agwewo oba kookolo agwewo kuba abajjajjaffe abakituma kookolo bakikoleranga mikolo ye kyakola ki kyamulema mwami Mutebi oyo olwakute biliyoni za 38 wadde ngamba nti si yaziwaddeyo nekyewuunyisa bannayuganda tubalaga ekifaananyi yasobodde kale bwenalaba ejo NTV nebazanya omwana atu yalabirira abaana abalina ekirwadde ekyo naye Katonda nga bwali omulamu nze bwe naba munnange nga nfunye ssente omukolo gwe njagenda ngokola ku ebyokukola nkola ki mbimanyi naye nga bano bemuze musondera ettofaali ebibinja bingi ebiri mu nsi z'ebweru ebisolo za sene mu bizija kulakulanya Bwakabaka bwa Buganda kyowabe babeerayo eyo mbu bano okulira amasaza geno naye kati bwe tukuba ggwanga mujje tuzeewo embiri ezo tuzeewo embuga ti ng'ogwo omukolo gwa kookolo oba ogwa kanso gukolera ki omukolo olwaliwo kati nkakasoko nti abantu batandidde ddala okufa nga bafa beebase ninga gujjajaga ndi nze nja kubatta abenkane kutya zinja kuba manja kati bw'okuba ggwanga mujje ogezeko okutereeza oli n'abanga takitunuulidde kati nebazanya abaana batto abo abasobodde okuvaayo ebitambo ebikoli bajjajjaffe edda baakwatanga ebintu ebyali badde bonyabonya abazzukulu baabizimbiranga ennyumba mwe byabeeranga olw'ensonga zaabyo ne kati ennyumba bwe ziwuliranga bazogereza zaabeeranga mu mbiri embiri teziriiwo embiri zitundiddwa embiri bazikunamiddemu ensozi baziwalampye ku byatuulanga tebirumbye muntu yenna kubanga ensenga waliwo ensenga lwaki Musisi yasobola okuyugumya ensi eno n'agiteekamu ensozi Musi yayugumya ensi ogiteekamu ensozi n'ebiwonvu waliwo ekigendererwa naffe abantu abajja mu bulamu bw'ensi eno ne tutegekerwa we tulina okukolera emirimu gyaffe we tulina okulimira n'okuba nti twetuusaako ebyetaago bye twetaaga mu bulamu bwaffe ate ffe ne twegulumiza ne tukola amalala ne twambuka mu nsozi ne tugenda ne mu ntobazi ekitaali kirungi Nalubiri omukolo gwa Nalubiri ogukola bo kye bayita mukita Siko Saves mu Luzungu omukolo gwa Nalubiri tegumalawo na miliyoni 10 kati kubanga tulina ofisi y'ebyobuwangwa n'ennono
bongama nti olina nnyinimu atamanyi biri mu nju ye nga yenkola ye bongama nti olina nnyinisi nga talina adde omusamwa n'ogumu guna nnyinisi gwayogera nagwo n'atamanya mikolo gino gyakolebwanga gitya abakituma nalubira emyaka egisuka ne mutwalo bakirwanyisanga batya abakituma kookolo mbadde nsaba ku nsonga ya kookolo oba ensonga ya kansa tusabayo ku komenti abanaabala puroguramu zaffe ate tusaba mutambuze puroguramu mengo tevudde nagamba nti ekutte eguze kilo za soya eguze ebyokulya eguze tuliza amaji bazitwali omwana ate ogwo nalabya alabirira abaana abo gwejo ngamba mbu balowooza ku bantu baabwe balogera n'eddwaliro bwe eritambula ebyekisiru mengo ne bwe yali kutte CBS nenga buli sente ziva mu CBS emu bweti busikuse bufuna amalwaliro mu Buganda no gavumenti ya wakati nebayambako ki buyambi neno oli navayo nayogera kuba batunaki era walabi kyasokidde okwogerako okuwuliza ku macha business tip yeja asobola okukola ki kuba bo basuubuzi batuddawo okutunda byabwe n'oli atula eri ekireka n'ateeka obucuba bw'emmengo nawo busaanyewo ki ebyaffe kale ensonga ezo mbadde neebaza the alternative mwongedde ku kigambo ky'abantu abo abasobola okwesowolayo nenebaza nnyo omwana wattu saategedde nnyo okuba amawulire nadde mpulira buwulizi ng'aboogera kuyamba abaana abo abakansa oba abaana bakookolo naye ngaekirwadde kya kookolo ebyuma babireeta bibagula obwanana bw'essente olw'empaka zaabwe waliwo ba MPM be nabagamba nemagamba naye temuziyisa sente zaggula byuma ebyo tezijja kuyamba wabula tukole emikolo gino nga tuddeyo ku lubereberye olwalwo kati ensi we yatuuse etambulira mu lubereberye ne bayibuli ze basoma oli agamba mu bayibuli egamba bwetu Yesu yagamba bwati bayibuli ezogera ku lubereberye bayibuli zogera ku bakabaka ne bassekabaka nokwati abaffe bonna aba Buganda badda mu bwennyama kati bakabaka tebakyali baki bassekabaka kale ensonga mbebazaako nnyo bannange mwebala nnyo mwebalire ddala era mu mbeera yinga tubajukize oba tubajukize nti oba oli awo n'abo abatabalaba programu eri nga tebanagiraba ng'oba otandikidde ku eno gwanga mujje Mulangira okugikuba yali tabasaba nti ziyambe ye kuba ye simuyala babwe njagala esente kutomanyi ebikutiya gye biva singa nagenda dda ewava ebikutiya nga n'emmotoka nange envuga nnene bweti kubanga agaba ebikutiya kyendi akimanyi ne mu bayibuli waliyo agaba ebikutiya ne mu bayibuli eriyo omuzibe w'amaaso bwe yali ayagala okumuzibula amaaso tono yamulaba nti muzibe naye yamubuuza ng'okolere ki nti yalina okubaako naye kyakola n'oli yamenya akasolya asobole bagwe munda awone kyategeeza nti oba ekikola kyokola naawe osobole okwanguyira newankubadde awuli abamanyi obuzibu so Mulangira tasaba simujja agamba tandise okusabiriza nedda basebo nedda banyaba batulaba abalungi abati tabagambanga ngera alya anywa tumupiikinga tumuleeta mukulu Mukose kakati nze naye kirala nze sirina bizibu sirina nze maze emyaka gisuse mu 18 kubanga ntegeera nga simanyi yadde ekifuba dde senyigadde omusujja emyaka gisuse mu 18 nga sirwalanga ku bulwadde obwo oba nga sibiranko nga nti ndi mulwadde emyaka 18 n'okusaba mingi kati zino embiri zenjogerako embiri si zange tizangendo zisulamu nabagamba gye bujja kutujja kwogera ku biko ebyatulanga mu mbuga ezo mu mbiri ezo manyi nti embiri zino bwezibaawo kati nga bwe nagamba nti bekirwadde kabakituuma amannya kati olwaleero waliwo haji family nabakunzikiriza mwogerako ne family bwe nebenzikiriza naye nga abadde awangadde mu ggwanga ly'Obungereza awo haji bamukubye empiso bino ebageba vaccine bagimukubye nemuviirako okufa yafidde mu ggwanga ly'Obungereza awo simanyi oba yabaddemu ki abaana be ngo bantegeezezzaako nebanga nti eddagala lino wakikoonako naye haji oyo family bwe nebenzikiriza omwogerako oba omubikira bannauganda nja mwogerako mpulogulamu eneddako bambi bamukubye empisa eyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno kakati nga kinnasaba nti bano banaffe batuyambe bwe libaliza wano mu Uganda bo bennyini katubalabireko nga baminisita baagala abantu baabwe okuba nti babeeramunaye nga baminisita abo mbeewuunya tulumirirwa ku byeddagala nga basobola n'okubba emmere nabananga ekintu kya covid kyali kimala bannauganda okutegeera kibaita abantu bano nze munnauganda yenna ekyali ku covid oba ekyali mu lockdown yeye yali ey'omutawaani nnyo nga tebategeera abantu bano ddala kitufu abannauganda baali baloge
sikulimba ekyali kimala kubanga njagala otuula omusajja bali balogo baba kyali balogo bali balogo nabawunukula abamu nenda okuba nti njaka ebitundu ebimu saabitegeera nnyo naye nga Busoga yo yawunuukululwa Bunyoro yawunuukululwa naye ngaera wakyaliwo ekikyatabula Obuganda n'Obusoga n'Obunyoro kiri awo naye nakyo era kijja kuvaayo mukiwe obudde Katonda nga bwali omulamu bwe twogera ku bintu bino mukyala Farida nze abantu mbeewuunya nnyo n'amaanyi gwe noŋŋamba nagamba jjajjange Kabaka Mwanga yaŋŋamba nti ennyanja buli weeyiwa amazzi bweti eba etendereza mutonzi emwebaze muga nti gwe osaanidde aliisa alina n'atakola ki n'atalina naye gwe noŋŋamba nti mu covid oba mu lockdown we yabeerereyo omutawaana ennyo bannayuganda nti wabawaako ku mazzi nga ga bwereere agava mu nsi yaabwe bannayuganda nti wabawaako ku masannyalaze nti kale katusaze ebbeeyi y'amasannyalaze nga tebakola wabasibira waka amasannyalaze balina okuba nti bagagula balina okuba nga amazzi bagasasula n'otabayamba munase tetukubya ndoze ekyo kigwa mubiri bali bannaffe ne mubakyaza ssaawa emu yakawungeezi ninjagadde ekyokulabirako nti munnayuganda ina atategira abantu bano mu kaseera ako kwabaganda tuga nti munno mukabi ne bwe kiba tebasobola kuyamba abantu ate ffe Abaganda oba ffene twewunuukula gye bali batuwunikidde olwaliwo ne bavayo ne bagamba nti busosizi newunyiza amazima sijja kulima omuntu otuuka mu myaka nga tukyaswala olaba Pulezidenti Museveni ayogedde ku busosozi omwami mukyala Muzamiru Shifa abuuza natugende mu bibuuzo obudde tetukyalina nsaba kumbuulizaako kumulangira ku baana abalongo abazaalibwa ne bannaabwe mu brackets n'ateekamu ttimba balina kwolebwa batya n'ono ali mu buntu ne baba bulungi okola ki kwolebwa kwola omwana oyo kati waliwo ogamba nti bazze omwana kituufu abaana bazaalibwa n'ettimba kati kankusomese somesa mulabanga ekinenga gyekiri kati bwe babeera sitegedde kyabuze asaana agenda minibokisi yamu kuba simanyi bo baali bawundako omu ate nga bajja bameka simanyi oba bawundako ki kati bwebawunda baali badde bawunda bameka ate noono maama ne tata nga bakitegedde noono bamuzimbira ennyumba ye bamuteerayo magi ngaago kuba abamwana kakati olwaliwo kankuzizeko gye bavuddeko era mukama wange nange neewunya nnyo nga nkitegedde nga jjajja nga kinsomesezaako olubiri lwa Kabaka eyali omukyala yayitibwanga Nambugwe yava mu Mmamba Ennangira waliyo omuzaana yayitibwanga Namutebi kati omuzaana oyo Kabaka n'agenda jjajjaffe n'agenda mufunisa olubuto ne bagamba jjajjaffe nti omuzaana akola kimutwalire ddala kati omuzaana oyo yamutwalira ddala n'amuwasa omukyala omuzaana oyo yazaala abaana bameka era omugga gw'omulego bata Sezibwa Kato waswa ye Mubeeya kati Sezibwa Kato waswa era baana baani era ne muganda we Magobwe naye muganda waabwe ne Magobwe naye era gyali baana b'omukyalo oyo yakola ki omukyala Namutebi eyabeeranga mu lubiri lwa Kabaka Nambugwe oyo abanaga nti obwakabaka buno bwakulemberwa abakyala bameka Ssemweba Mutebi yali abiwandiiseeko kuba kati Kabaka atakola atagenda kunoonya 100 yali badde abeera n'abawandiisi ne bamanya kizibu nnyo abantu simanyi nti abasinga badde bakimanyi nti Sezibwa oba Omuggugu Sezibwa Kato ate Mubeeya n'abeera ani n'abeera waswa ne muganda we Magobwe eyo gye emigando zagye bonna baana baaki n'omuggalu maama ne Lumasi era maama waabwe yaani y'omu era Naziba oba Nazibanja yazaala Kato Mayanja ne waswa Mayanja kati ekyokuzaala olwa bazaala migga naye ate ekyo kibaddewo mu nnono yaffe ne mbulumbulumvu era nga kibyaddala mu mpewo kale oyo omwana simanyi oba bobeera bawundako baddeyo banoonya omusawo alina empewo ya Muwanga omusawo nga alina empewo ya Muwanga nga yeddira nkima obange ye amuwanga ajja balambuulya ensonga ezo jjajjaffe atukuuma jjajjaffe atukira kawumpuli ajja kujja abakolera ekintu ekyo abantu bafunye obuzibu n'abafere aberimbika nga ekigendera kyabwe kyakuwonya abantu kuba kubabba nedda bangi bankubidde amasimu nga bangamba nti Lubaale waabwe mama Fina amutereereza ku masimu
tukiraba omwami bakuba simanyi oba bituufu kuba sikinako obujulizi ningulya kubenaga nti mune Mulangira ntambudde kati olwo abamu abaatuuka gye nabasindika bazze bambi beebaza naga natambula naye nze mbadde embeera eno ebungereza naye nga nsindika ssente olya ngamba Lubaale amuntereereza ku masimu ne mugamba Abaganda tugamba Lubaale w'omulamu tasabirirwa Lubaale maliba buli omu yamanya bwakola ki bwageesiba ate ogamba nti Lubaale wo wasindise ssente bamutereereza ku ki ku ssimu nga kye nabaga nze nga toli Mulangira toli mumbeja tobonaabona n'ekyo mbasigategera bintu byo wabula okujja ne weerwanako ze nekulaga ekkubo erigenda ku luzzi. Omwami Hilary Semuso agamba kino ekibuzo mbadde njagala nkigatte wamu n'ekyo ekiwedde kubanga kyenkana boogera ku kimu. Abuuza nagamba Mulangira nsaba otubuulireko ku bulombolombo bw'abalongo ate kiki ekibeerawo bwebookya ebibbo by'abalongo. Oyo bwabanga baayokya ebibbo by'abalongo nga biri mu kika kyabwe. Omanyi abantu kyenabaga buno obulokole busirwaziza abantu naye ddala Munnauganda gyonna gy'oli mu nsi ez'enjawulo baneempasa abatulaba abakyala abo booyogeddeko n'abaami abali ku kapapula era ngenda banjulira abaana b'engo ngenda kwogera ku nsonga ezo era agammanyi ojja gampa abaana b'engo n'obubaka bwabwe bunabuze era mbwanjulira abaana b'engo kuba abaana b'engo ensonga zino kati be bazirina. Kaakati ekintu kino njagala tukibategeeze Bannauganda. The Alternative Uganda yabalaga ebbaluwa y'omusajja egamba nti tulina okutula omugongo gwabwe tubalage nti ebyabwe bikyamu ne tunnyonnyola lwaki baatwalanga ebintu byaffe kiki baali bano twakinyola ku The Alternative Uganda. N'omanya nti obuyisiramu bwajja mu 1844 nabo 1887 nabo 1889 kinabagamba nti mpozi nga jjajjangu oli oluberebere kabaka kanyalira yabanyala amatunga tebakyawulira tebakyategeera. N'oteebuuza ddala ababeerawo emyaka n'emyaka abawangalanga emyaka 215 abaatyanga okutta abatabbanga oli kye yakugamba nsanze teri asabiriza nsanze teri mubbi yasangano nga teri kubba teri kusabiriza naye n'otakuba oba asaana Munnauganda atule mu kisenge kyagambe omulembe guno guliko buli kika ky'abalokole buli kika ky'amakyaki buli kika kyanzikiriza naye obubbi baana baliwo obutemu baana baliwo kati nozeyo tive nayo naye omuntu wabuuza bw'okwata tosobola kuŋŋamba nti omusawo omusome pasita agamba ereeta embugo tuzooki embugo zino mbugo bakomaga nkomage gubaala empewo ojja kwokya embugo zino oba oli aveyo nga muganda mu nti ali okusaba ky'ebibbo by'abalongo abalongo tuyokyezza mulongo omulongo yeggwe naffe tuzaliba tuli mu bulongo abantu kyanga lwo omwana asooka n'omwana ow'emabega oba owokubiri kati gubugamba nti oyokyezza ebibbo by'abalongo toyokya abalongo byewawunda gwe wennyini gwoba oletedde ekikolimu n'okubonaabona kati nga omwami munansonyiwa nja kudda ku pulogulaamu yaffe eyo mukulu Mukasa olwo omwami yasindika message juzi Mukasa yayogera ku Lucifer munesa mbadde tamanyi na Lucifer ekyamwita ku nsi kuno kwali kuzaala nga yeegomba ebya Lucifer biwanvu nabitegedde mukulu Mukasa wabanduza abatulaba tujja kufuna kusimu yoba ku message ze mukulu Mukasa ekyakuleetya okuba nti muneggo oyina endowooza bwetyo ekikakyo oyiwammwe mwatambulako ne bibalemerera ne musalawo mulokoka abantu abasinga yadde bayitamu ekyo naye nkwegayiridde genda mu inbox yammwe twagala tukole ekyokulabirako mu Uganda kiwandiikibeko n'abantu abo abali bweru bakirabeko kamera muzitegeke ngenda kukwata ku mwami Mukasa enkuba egenda kutonyerawo lwagenda okukoma okulaba nti takyagenda oba okubonabona kwabwe okwekika ngenda mukwatako mutegeke kamera waba n'abazze ku ofisi yammwe kakibeere ekyamogero kyogereko wadde sinatuuka mu sseeryo naye jjajjange amaanyi ajja kukka ajja gampa Mukasa yennyini kabaka Mukasa w'ennyanja mukwateko enkuba egenda kutonyerawo tagenda kuddamu kubonaabona mu nsi muno n'abamusookawo ekyabatwala mu bulokole obwo abantu abamu bambi kyenategedde era mukulu Mukasa wadde sinova n'ogera n'otwabira mu kiti ekyenjawulo kuba jjajjange yaŋŋa nti ne mu nga nkyayogera na the online medias era Mukasa yabeerangamu nga ye komenti ze zakuwakanya bamunzijukiza
mukulu Mukasa afunye n'omusomo nagwa tafunako abatuwuliriza jangu kwateko n'ebyabaleeti okulokanga bibalemye okutereeza bada mu lubiri biri bakitaabe bajjajja beti batereeza bo ne basalwaga tutambudde tukooye katugende mu bulokole naye jangu nkutaase obadde wamwagenda nga mubakyamu bakitamu bagenda nga mubakyamu jakukwateko nguwandeko eddusu enkuba etonye kyekyogo kyogenda okunaaba obutaddamu kubonaabona n'abaana bo oba nezzadde n'abazzukulu bo bonna tukwaniriza nonya bather alternative Uganda ojje nkutaase ensonga eyo goli wa mukisa era nange mbadde siwulirangako nejjajanga nti awo kati ngeri gyawakana nga zaawakanya mulageeko kamera tukkiriza zibeewo kiwandiikibweko n'abatulaba bakirabeko osanga n'abeeyita bannabbi bagenda kulaba ku bunnabbi obwo mu kiseera ekyo enkuba egenda kutonya tunaaba tuyimiridde yegenda ekyo kyekyogo ekigenda omunaazaako byonna kale ensonga y'abaana battu bw'obeera mwayo kyebibbo by'abalongo mujje nga tekizimba baga tekinaba kusamba ddagala jangu omuyini bokisi mukulu Mukose omuntu otwogereko naye kuba eyo nsonga nkulu nnyo ayambibwe ekintu ekyo si kyangu era kibi nnyo tumwaniriza naye si kirungi oli ajja kugamba nti eta lubaale leeta ebibbo tubyoki naye ng'ayokya bibbo ebyalukibwa naye nga empewo takoze eki ajja kwokya mbuga olubaale nga tamwokyeza muboneebone naye nga mumwayokya ate era nammwe munna ne bwoba oli bweru wa Uganda ne bwoba oli mu nsi ki nga omanyi nti oli Muganda omanyi nti oli Munnayuganda muyina obuvo bwammwe bannange abaana abo muyambe abaana bammwe muleke kufa muleke abaana mu bulamu bw'ensobi abaana mu bulage nti zino enzikiza tulina ozigubira zitukuumire mu mpisa naye ekikuleetera okuba nti okkiriza mu ddiini yonna tekikusuuza bya buwangwa bwo nannonoyo muyambe abaana muleke baleka mu bulamu bwa nsobi muyambe abaana nga tukyasobola okubategeeza ensonga zino nga weetuli so muleke kwesulirayo gwannagamba munoga nti nzadde balina enkolera gye yabaluseewo e Europe baba mugamba nti ekita abantu kiri mu Uganda ye ng'akubira nnyina essimu oba nekitaawe ne baganda bimulekerawo mmwe temugenda mu byobululu abaana nze kasaabange ndi nabo eno abantu abali ebweru batandise enjogera eyo ye kasaaba baba balina eri munnange nno ekiri atabaala kyobaana bagaye kati kange ndi wanna abayego mmale bakulimira bajja kuzuuka nti bano abafa era ffenna musaayi gwaffe ggwanga lyaffe ffenna tuli bazzukulu ba kabaka kintu kibi nnyo nedda omuntu okutula ajja tunagamba nti kasita abange ndi nabo maama wange temufuluma mubeere mu nnyumba nja baweereza ki balina tebinkwatako mbwe aba bakola ki abalina naye erabira obuvo tosobola kiringa bwolaba eno message kangiweereze amayi baŋŋambye bwaba nupu bavumi nenjagala munvume kiringa bwolaba message eno mu gintu zize Wakyagulanyi Sentamu onalebo wammwe onalebo wange omuntu yena tosobola tegeera gy'olaga nga tomanyi gyokola ki gyova ate omuntu yena ne bwoba kino ekigambo kya Luganda kikulu nnyo njagala akiwulirize tosobola tegeeraga nga tomanyi gyokola ki ate ne bwoba nga obadde otambula n'obula osooka n'oddako emabega naye ate weewala okuyita ku bantu nga tobalamusiza kuba ojja kudda obabuuze obadde olina okuyitira naye nga tewabalamusiza mu kusooka yawula Oluganda olwo tewabalamusiza mu kusooka n'obayitako ate n'obula n'odda emabega noyagala obabuuze gy'olaga ate nga tewabalamusiza nakyo era si kya bugunjufu omuntu yenna nkano nkaweereza Kyagulanyi Robert Sentamu ne bw'obanga otambula n'obula ate oddako emabega ne weetegereza lwaki nabuze nabadde nina kukyamira wano oba kuwetera wano kale ekyo nakyo kirowoozo kakigende gyali message eyo mugituusa banensaba abalabi byaffe mutambuze akatambi tulina ebibuuzo ebirala byonna omukyala Aisha Nana abuuza gamba Mulangira nsaba kumbulirako erinnya Nankabirwa amakulu gaalyo mu kika ky'embogo njasanyuka ng'omuzizeemu Nankabirwa agende mu inbox yammwe naye amazima tunafunayo programu nga ya manya nabika amazima messages tulina omutagala kumanya linnya nedda omanyi bannayuganda tetujja kudda wano bannayuganda naye baleke tufuula bakapiri ana ddala basiba okubuuza ebyo kubanga mukyala Nankabirwa nja muddamu naye balina abakulu b'ebika nabagamba ekintu kimu bamba abakulu b'ebika kuba Mmengo yaleeta abaabwe abatategeera bintu bino naye bukyanga nkuba ggwanga mujje ya laptop tuwandiike sifulanga laptop naki naye nga byengenda okuwandiika kuba nze mbimanyi bwembagamba nti abaana bayige ennono yaabwe bayiga obuvo bwabwe bw'ebika bwabwe bategeera amannya n'obulombolombo n'emizizo ebika bingi ebyakolanga emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda ebyaweza nga Bwakabaka bangi abakuumanga enzizi abakolanga kibangi naye nagezaako okubategeeza ebintu ebyo
tuyina biwandiika abaana bwe babisome naye gwe sikubuuza kibuuzo nti obuuza ku linnya lyo naye nga tomanyi gyokola ki ati tebamanyi naye onaavuddeyo nakibinge bwaba mutebitabimanyi teyasobola bawandiikira n'abawandiisa abamu nga balimba ki kali nawulidde mayiga nagamba nti muzzukulu wa Ndugwa yeddira Lugavu alina gwe yayogeddekaawo omukyalo Nalweyiso jjajja w'ab'ekika ky'Olugavu mbereberye bw'obanga oyogera ku nsonga eyo ddala mukiibi ne Kabaka Kintu okujja mu Buganda yamusanga Wassozi mu Busiro ng'ateredde mukiibi yakulembera Kabaka Kintu n'amutwala essesi gye bajja eŋŋoma ku lusozi lw'ab'enkima eyitibwa bwolaba osirika era ku lusozi olwo ŋŋoma kati osobola kuleeta Ndugwa nga waliwo mukiibi twogera ku bika Lugavu emu ku bika binnansangwa kati batamanya abawandiisi balimba kati bwetugamba nti bane twetaaga laputopu tuwandiike mmwe abali abagamba nti mwagala okumanya n'okutegeera obuvu bw'ebika byammwe n'okulumirirwa endyo zammwe kibalemye okukola mwagala tukole endowooza owulire bayigwite oli Sudaani nkulamuyisa akwino nze waliwo omwami oyo bayijjukwe bayigwite era yanga oli wamutumira naye ng'erina totire bannange ze omwami mwebaza bayigwite Muzamiru oyo mwebaza bannange sebo wange olaba komenti ze nosanga Mukasa n'awakanya ne uli omwana wattu oyo bayigwite Muzamiru yankubidde simu ndoza n'abantu basana ne basoma komenti zo oyo omwana wattu bambi kuluno nga yeebaza bwebaza tena kyasaba naye kwebaza Mulangira era nange bw'anaaba akomyewo eka nsaba musinkane mu gwokutaano oba mu gw'omukaaga agenda kudda naye yagambye nti ye obuwangwa n'ennono nja kusaba musinkaneko ogenza okubyogerako ye nga abiwulira abirimu era byakkirizamu kakati n'osanga eyo aliyo nti ye Namugerwa ye Namukasa ye Namubiru n'owulira ddala amannya ba Mukasa ba Mubiru baani njaga nnyo okwogera kuba kujja banga ababimmamba naye nga ye ali yateredde ali ati alinda the alternative nenereta kyayita abuuza ekibuuzo bino ebintu abaana baffe ffe tebikyatuyamba nnyo ng'abantu abakulu naye abaana baffe banaasangawo ki banategeera batenono yabwe n'obuvubo bannanga okuva okutegeera gy'ova n'okumanya gy'olaga kintu kikulu nnyo naye muleka abaana ekintu kino kibakubiriza ebbanga mukyafaida bwe tujja kupulogulamu nkubiriza abazadde obutaleka abaana mu bulamu bwa nsobi ng'omwana tamanyi omwana obeera wamuzaalira Europe n'awamuzaalira Latin America n'awamuzaalira mu Asia omwana mulage nti ewammwe weewano ffe waffe omwana omuwala afukamira n'alamusa naye abaana mubakuliza eyo abaana tebabuuliriddwa bannyaabwe kuba bannyaabwe nab'ennono tebagisanga wadde babazaalira eyo abaana tebategekeddwa basinga baabwe ekyo tukibulabaza myaka ng'esatu tutandika okugamba nti tuzimba kati ebisaakaate abaana babangulwe naye nga tesi baana bawala bokka kwa buli ku mulembe gw'abajjajjaffe buli ssaza lyonna lyabeerangamu ekisaakaate so si kino ekyanabagereka ekya wiiki ebbiri lyabeerangamu ebisaakaate nga bwolaba wano emakindi obayita Lusaka kituufu Olusaka olwo lwaliwo era bajjajjaffe abaisiraamu bwe basinziranga ogenda osakirira ensi eno bwe basinziranga oteesa ebyobusuubuzi era abaisiraamu bonna babeeranga mu kitundu kino baasibulukukiranga awo kati n'amasiza gano era gabeerangamu ebifo bwe bityo nti abantu ba Kabaka ababeeranga eyo nga basiiba baafunanga kubanga amasiza gabeerangamu ebiraalo by'ente ez'Obwakabaka mwabeerangamu amalundiro n'abantu abamu bagamba nti Katikkiro w'ebyalo yakuŋŋanyanga ebintu ebyo era ebintu byakuŋŋanyanga ebirimiddwa ku ttaka ly'Obwakabaka yawanga bannaffe abayisiraamu mu kisiibo ng'awo yaddizanga abantu be so si bana babayita nti yiddi etuuse mujje tubasiibulule omuntu omukulu nedda waliwo ebintu byebakola nga tebikola ki nga si byansa kale bane mbadde mbasaba tuddeyo ku nnono ffe tuli baddugavu tuli baddugavu abatambulira mu nnono yaffe n'ebyobuwangwa byaffe naye bali abakoppa abatusuuzaawo ebyaffe mukyala faida puroguramu eneddako omumbejja muzukulu wa Keeya yasindisa ebifaananyi ebyo tulaga nti bano abatusuuzaawo alternative gibwe ebifaananyi byeraga abantu banange gye bakumyemu ki ebyabwe yatusaba abantu za puroguramu ya wiiki ey'olwokubiri oluddako bannauganda mwetegeke byonna gye muli mulabe abatukyamya abatusuuzaawo ebyaffe bwenge gye bakumyemu ki ebyabwe wakyaliyo message endala oba ntumira abalangira n'abambejja kale ntumirako nnyo omukyala omulungi n'abawanuka maama wange munnaye nkutumiddeko nnyo omumbejja Nasuna n'abaana bengo bonna mbatumiddeko nnyo Nabugwere yesimwerabira Nabugwere omwana wattu omulungi yonna gy'oli
Etheri Nandutu Nanduga Aisha agiyaze ko inbox yamwe tanatuuka Nanduga Aisha oyine banja lyange nine banja lyo nabujja kusabogana mu inbox y'abana tugeremu omukyala nabugwere munange webale nnyo webale datujjango okwo omwana wattu Sara Kisiriko nabebaziza dda nabugwe mungambi Etheri Nandutu waliwo abatatereza biwandiko bangamba abo mbakulekere kale bonna abaana bengo okujja wange omulungi ennyo awo yemanyi ebungereza ow'emmamba badde manyi kojja mukwano gwa Farida ambadde ngenda tumira kojja Franka mubiru Franka mutumire nenze kujja wange omulungi katabalwa nkutumiddeko nnyo abaana bengo mwenna mbatumidde abalangira n'abambejja bonna bannalinnya mwenna gye bali banyinaffe mbatumiddeko nnyo bamaama ab'emmamba mwenna abanzaala Dubai awo mbawulira mbatumiddeko nnyo ne mama ngo omulungi namutumidde emirundi milyomu mbejja nasuna mukwano webale kunjagala webale kumbeererawo webale nkolagana ennungi oba naye mwannyinaze omumbejja mutumiranko ne ku pulogulaamu zonna kyobala nebaza nnyo maama waffe oyo omukyala nakaiza yatuzaala nno munnange ffenna nga bw'otuwulira kale abalebeza alternative Uganda mwena gye muli besobodde kuona kumanya gammwe abasindika message ennungi nalutaya mukwano mwenna buli amanyi nagenda ku YouTube nasindika message ne mu Facebook y'abano banaye mbebaza era mbaniza wadde basobodde kuona kumanya gammwe mukama abakuume era abawa omukisa naye ng'era mbagumya mulekerawo kaaba n'okwekubagiza mugume ab'emigugu gikyali mu bisenge naye banatera ogifulunya batambule bagende era nze leero mbasiibudde ekirungi gy'emigugu bagisibadde tubajukiza gwe nawe kikkiriza abaggwanga mujje kambasomere namba zino oba oli awo tulina ali ku line wadde mulange abadde asiibudde naye katulabe ali ku line kyatugamba halo kale sebo nawe gye balakose amanya gange kuza Mawanda Masa Yesu mukulu Musa Mawanda kwogerako naye Mulangira nina ebinyigiriza nga ate Mulangira abisobola byakumpewo oyo muganda wange ddala gende Mawanda nti Mawanda munaye Mulangira Mawanda nkulamusizaako nnyo naye ebyo bya munju genda mu inbox y'abano ate gwe ebibyo gw'oli muganda wange nnya bisobola nina ebinuma simanyi buvo bwange nabuddo taata wange yanzaala nga genda mu inbox Mulangira akukkiriza genda mu inbox yaffe ebyamu byatwekisize si byakumpewo Mulangira akukkiriza akwadde omukisa Omulangira ate n'ekirala Mulangira ye Mawanda katogamba tomanyi buvo na buddo obuvo bwo buli eno waffe oba maama yali wankole abalangira bangi bamaama nga bamwankole jangu wa muganda otuuse gwazidda wa muganda wo Nakibinge gw'oli muganda wange era nkwaniriza jangu eka era gw'otuuse wako owulidde naye jangu tutereeze mukwano oba nja kukuyambako kale programu kusinkana twogere genda mu inbox ojja kundaba ngambye gw'oli wange ne wali badde nga tonsinkanye nagambye ebyabalangira ffe twetegeera n'abambejja n'ojja kunsinkana kasaza alternative Uganda weeri twogere mukwano kale mugetaddamu kwekubagiza ozeeka mukwano gwe Mawanda nkwaniriza era mugire ddala ne baganda bo enamba ekwatisapu eno kale Omulangira Mawanda ndowooza obaka butuuse muganda wakwadde omukisa ogutafunikafunika bw'ogufunye naye mbajukiza abaggwanga mujje bw'obanga oba oli awo naawe wali agadde okubaako kyagala okukwata enamba bw'oba obweri wa ggwanga tubera kuteekako akagatta 256 oba plus 256 783 04 7 85 plus 256 783 04 7785 oba akagatta 256 702 9 0 0 0 7 mukaaga oba plus 256 702 900 076 nsoma olyoka kwekwasa nti wawulidde so oba se ekyo waliwo enamba eyita wansi awo eyo osobola okukubako n'ofuna ebisingawo oba okugenda mu inbox eya WhatsApp
ku Facebook eya The Alternative Uganda bajja kutusa ku WhatsApp oba mu message za inbox za messenger onaaba ofuna namwe abakuwa okutwebaza tubebaza namwe abawagidde mwebale kaleta kamwe n'obudde omutuwa tetulina ngeri sobasasulamu okujjako okuwagamba nti mwebale kwabagamba webale amala ebintu Farida akazindaalo kakuwadde ndowooza owunzike ntumyeko ne muzeyi Kasimu munnaye weyatuzalira omwana ow'empisa ate nga owebonjo Muzeyi Kasimu nkutumiddeko nnyo taata wange omulungi. You know I love you so much. That will never ever stop. I will love you ng'okyali mulamu ne bw'oli banga yogera erinnya lya taata yogera erinnya lya taata Kasimu nange munkwate no munkwate erinnya lyeriri erinnya taata ne maama lye bakutuma era eddiini si linnya tubuulire erinnya lya taata omwami Haji Isabire Kasimu Ntende awuno lamusizza munange ate nkwagala nnyo Koja Frank tuzalira omwana omuzibu ennyo omukambwe Koja Frank munange naawe nkwagala nnyo bambo obeerako ng'olaba lwakubeera obeeraawo ng'onsojja looyawo omugambe looyawo naye nkwagala nnyo munange weebale kulaba nammwe mwenna abatulabye ku Facebook leero netiwaaka etutawanyizaamu katono nnyo yensonga lwaki tetusomye comments zammwe tusaba mutusonyiwemu netiwaaka tebannagitereza bulungi naddala eya Facebook tenaddako so tubeera tutetenkanya VPN etutawanya tudde eno tudde eri so mmwe tusaba mutusonyiwe n'abalabi baffe aba YouTube tubeebaza nnyo bamikwano mwebale kuba nti ate mutulaba buli lunaku ne comments zammwe munnange zituwa ekyokwogerako next program kuba tumanya obuzibu we buli ennyo betusinga okussa essira kuba we are the alternative tuwa alternative kyo bali tumanyi so yes byonna bye mwagala okumanya oba bye mwagala Omulangira ayogereko mubeerenga mubiteeka mu comments zammwe tubasuubiza era tubagamba nti comments zo zisomebwa kyova olaba nti tutera nnyo okutwala discussion yaffe okusinziira ku comments zammwe wezabanga zikonye nnyo discussion weebeera so nammwe tubeebaza temunnange mwebale kulaba leero essaawa zitugenzeeko wano tetusuukawo bikobere Farida is my name nkoze n'omwami Mukose Arnold Anthony ate Jeremiah Mukibi yatudde mu control room olunaku lwaleero omukyala ate Litenjo Nabukeera the girl with the best smile mwetaaga mulabeko nja muleetako wano mu studios olunaku olumu abasmilingire she has a very good smile tanyigangako Sibulako ng'anyiiza kyekimuwanguza ensi eno yagiyita mwatyo tasemba n'omuvuma n'omujerega tanyiiga kasigalawo nga keesimayiringira bambi kekatudde ku kamera olunaku lwaleero ebiraba angles ezo zonna zibadde ze nga yatukyusiza wano n'akyusiza wali eri mukwano webalekola ate omwami tumusime kato yabeera atuvuga buli lunaku ku kkubo mwena ttiimu gye nkoze nayo nammwe abatakoze olunaku lwaleero nga muyina bye mukwasaganya ebirala mwena tubeebaza nti mwebale kukola tusinkane olunaku olw'enkya essaawa ebeeremu ey'okumakya paka ssaawa 3 mubeere bulungi mweraba naye nga sinabasibula bannaye mukulikeyo mu Valentine abataafunye birabo ndowooza nammwe mwategedde nti abantu mubeesibako but it is okay. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.